Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Mugamba mutya abaana b'amaka muno anti watudde materedde no platform ye yaba 18 nakudda waggulu. Atalina 18 ng'oli wano bwe nkukwatako nkusse kutwala ku poliisi. Naye ndi musanyufu, mwebale kujja, mwebale kubeerawo, mwebale kunjagala, mwebale kumbeererawo, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga. Banange munyigaako ka notification button ako kanyige oberenga buli wentekayo bwent gwasa kukufuna notification nti Maria your voice maestro ataddeyo video empya. Ate nga zisookera wano ku YouTube ne videos ez'ab'emyaka 18 n'okudda waggulu zigenda kufeaturinganga wano ku YouTube kokka. TikTok tugenda teekangayo ko introduction naye wezibeeranga ebigambo bikulumuko munsaasire. Ate era ndi musanyufu okubeera nga muzikiririzaamu n'okwagala okubeera wano ffenna ne tuwayaamu n'okujja ne muwummuliranga wano. Ndi musiimu okubeera nga nze kiwummulo kyammwe. Katweyongereyo maaso. We twakomye ng'omwana wattu yeetyabidde akalimu obuwuka. Yamutandikirawo n'amugamba kikazi gw'oli kisiru, ye ebikazi muli bisiru temutegeera. Era nabbi yagamba, era essula bw'eti, aya gundi kwegamba. Banange omusajja yanvuma. Banange Qur'an egamba omukazi talina kwata ku ssente za musajja, kikazi gwe tolina magezi totegeera, mwenna ebikazi temulina magezi temutegeera. Nze kwata ssente zange ozizzeewo, ssente babanga bagikutereseza togikwatanga koto. Mama omusajja yayomba. Banange ojjukira oli omuntu gwe nagambe nti bwe yeefaananyirizaako ng'omuntu ono fitness coach, kati njagala omuteebereze ng'anyiize ng'ajjudde nga yenna emisuwa gimwereze anyiize nnyo nga w'okiwulira nga owulira omuntu anyiize ku extent nti asanga embogo. Nawulira nga ntidde ng'omusajja ntandise omutya nga mutiridde ddala. Omusajja yayomba, kale bulijjo ayomba ng'alina ayomba byayombye, naye leero yanvuma. Lady Maria omusajja yanvuma n'entula wansi n'entulika n'enkaaba. Naye ng'avaamu ng'addayo gye yali akolera ng'agenda ng'akola bw'akola olaba bannange ng'akomawo nga nkwata ssente ze kuba nali sinnazikwata nga nzijjayo nga nzinkwasa nga mugamba ssente zo zizo nga ngamba ye omukazi ow'empisa bw'atyo wabeera. Omukazi ategeera takwata ku ssente yabba, toddanga mukwata ku ssente yange nga sigikuwadde, tokiddanga namu. Muri bintu ole neebuuza kati omusajja oyo amanyiiza omugole ali wano mu nju atannamalamu na nnaku 2. Amangu ago bwe mba naggyewo emitwalo 5 n'enjizaawo ssente ezo nziggyewo baye tekimukwatako kasita ssente ze ziba ng'azirina. Sijja gamba nti byonna byali bibi nnyo kuba omukozi yamala ennaku 3 nga taliiwo, omwezi ennaku 3 tuli twafunamu ku moments ng'akomawo kewakaawo ne tutuula ne tunyumyamu ne tuzannyamu kaawo ne twenyonyogeramu kaawo maama taata mwana ndozeredde essanyu lyokka linafunako mu bufumbo. Kakati muka happiness ako ke twalimu mu nju twalinamu ebisi. Jjukira waliwo ekinaabiro kyali kitannaggwa. Mu kinaabiro omwo mwalingamu nga mulimu ejjambiya, nga mulimu akasaale, nga mulimu najjolo, nga mulimu ebitiiyo, nga mulimu ebintu bingi eby'enjawulo, ennyondo. Kyeva ngamba naye musajja ono bw'anyiiga anyiigira ddala, n'anyiiga n'avaako obuwaya kuba yanyiiganga n'ayingira ekisenge nga bw'afuluma. Jjukira ennyumba ekikula kyayo eri enju yali yamwamba nga bagizimba naye nga tebannaba giteekamu nzije munda. Kakati yeekalakasa nga n'ayingira nga bw'afuluma bw'ayingire ne bw'afulume naye ng'omutima gumbeerako nga guŋŋamba buli kaseera omusajja yajja kufubaayo lumu n'ejjambiya. Munnaali nga ndeeta luboozibuuzi mu kalaavulaavu ako akaaliwo. Omusajja oyo ebbanga lye nabeera naye namuyitanga Hani naye ye yampita linnya lyange Olfiro. Era ne Baby ebiseera ebimu yampitanga linnya lyange oba oluusi nga mpita anti kubanga omukozi yampitanga anti. Era bwe yajja nga muyita Hani mba tenna kyensaba kyenteesa nti oteesa ki ng'atuula wansi nga mugamba dde nteesa bino ebintu ebiri mu kinaabiro tuliggyeyo tubiteekewa mu sitoowa nti ebintu ki bibadde birina buzibu ki. Emugamba bannaye nze ntya mu nnyumba okubeera nga neebaka mu nju erimu ejjambiya erimu akasaale gw'atali nti mukuumi ate asikulangako nga tosuze waka buli lunaku ndaba okoma waka akasaale kati nti takimanyi nti n'eddiini egamba ey'obusiraamu nti nno omusajja yenna ow'embavu alina okubeera nga alina ebyokulwanyisa mu nju alina ebyekwekuumisa ati ze ebyokwekuumisa byange zebeera neekuuma. Kati mu mboozi eyo ngenda mugamba naye bannange kaakati gwe wali okutte ku mubbi yenna olina omubbi yenna gwe wali okubyeko ate wali mubbi ajja kujja. Maama obibuuzanga n'obyesabira bwe bijja n'obifuna mukwano obikwasaako ebiri. Lady Maria omusajja yannyumiza emboozi egenda okuggwa
nga mutiira ddala. Omusajja nga ngamba mbolaba neiba wange wali eri wammanga awo nti kukiri ekigenda epanyolo kiri eri nti ye ku mutala nti gaddumire. Neiba wange oyo ababbi baali bamuyingirira nga nkubira essimu nga ngamba Miidu jangu nyambeko ababbi banningiridde. Yaŋŋamba eyo magalo ogiraba yalina magalo zino ng'ez'abaawumeme ze batambula nazo. Naŋŋamba nagenda ne mukwata bwe mukwata ng'ate ayogeza amaanyi ng'ate nekyayogeza ng'ateekako n'ebikolwa. Bwe mukwata namukwata ne mukungulayo amannyo gonna ge yalina mu kamwa nagajjamu ne mujjamu amannyo g'omu maaso gonna ne ngamujjamu. Tugenda okumaliriza emboozi ng'empewo enfuuwa ng'afunyamya ekitengo kuba muli nagamba yes kale fine kale yabadde mubbi oba mwamukutte nga bbi oba mwamukutte tabbi whatever the case it was, naye courage ekwata magalo onyinyimu omuntu amannyo gamuwangulemu oba ogijjawa okuggyako nga naawe olimu olutemutemu. Natya omusajja natuuka ekiseera ntandika okukola buli kye baŋŋamba nga sikyakaayana sikyateekamu mpaka sikyateesa nga ne waba mpise omutima gunkuba. Waliwo bwe nalaba nga omukozi gwe twalinanga ewaka olunaku lumu yamuyita nendaba omwana ng'alinga awuze n'afubutuka n'adduka natuuka nga mulyeri ku ttoyi n'akomawo n'ambuza anti ankaliriddewa. Ne mukwata ne mugamba kakala anko ali mu kisenge kye gy'akuyitira naye nga ndaba omwana agenda kuwunga. Nange natuuka ekiseera ng'eyo fiya gye nnina ku musajja oyo. Kaakati munnange yali yampa amateeka nga yaŋŋamba engoye ze ayagala nziteeke ku busumaali ye lwayagala lwalonda kano akajanja k'abakazi mbuze nnondera omusajja wange ekyokwambala. Ako nedda yali akaŋŋaanyi. Kati luli olunaku lwe yampa amateeka g'okugenda e Nyamwezi lwe yampalaga amateeka nti engoye ze ayagala zibeere nga zoozeddwa nga zikololeddwa. Engoye ze tezoozebwa bantu bano abakyala abooza engoye nedda. Engoye ze ayagala nze mba nzeeyoleza kubanga nali zize mu bufumbo ki ekyali kindeese kitali kwoza ngoye ze. Ekimu ku byali bindeese mu bufumbo kwoza ngoye ze nenzikiriza. Kati saalinda nga ziwere nga weziwerawo 2-3 ng'egye saagala nnyo kwoza kuba nze namugamba okwoza n'oggolola kunkalubiriza kuba yali ateesa nti buli ku makya nkeere nga gy'alonze gy'ayagala okwambala gyengolola ne mugamba nedda kunkalubiriza. Kati n'asalawo zigolole nga zibeerengawo era bwe ntyo bwe nakolangawo ezaawerangawo nga zenjusa n'engolola nenteeka ku misumaali. Kati natuuka ekiseera ng'omusajja ntandise omuttiira ddala nga buli kyaŋŋamba buli mateeka ge bampa gengoberera. Natuuka nga mu butuufu ndaba nafumbirwa omutemu. Munnange ku ntya gye nali mutyamu munnange ne tutabanga tugenda Nyamwezi nampalulanga bw'owalula ekintu ekitalina makulu ku mayinja nannyulira ne bwe yannumanga n'asiibawo n'asulawo nga nfa obulumi nasirikanga nagambanga sina kye nja kwogera. Bannange oli omusajja yankwatanga bubi ng'olunaku lutuuka n'olya nga n'omutima gukuli mu mutwe. Bannange Lady Maria tewagambeewo ebiwogowogo ebirumonde ebiwutta. Nina we natuukira nga njulirira ebiwogowogo n'ebirumonde ebiwutta okusinga akalo. Bannange akalo ke kakaluba ke kataliiko wadde w'osobola kamirira nti kuliko otuzizza otugirako nga two ogatteko n'obunene. Mukama wange oba omusajja oli yali alina byalya oba alina bye yagattangamu. Bannange nze Nyamwezi tomunyongera. Mpozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House Nkuruma Road Suite M663. Natuuka ekiseera ntandika okulumizibwa mu ndira kantu katandikiriza mpola ntandika okugenda nga nnumizibwa naye lumu mukwano gwange yankubirako naye era ffenna biseera ebyo ffenna twali twakagenda mu bufumbo. Ne mugamba bannange omwana gw'oli otya gw'obulumi bukuli butya anti olwo omutima guŋŋamba kirabika ekibeera mu bufumbo bwe kityo bwe kibeera ate gwe buli gw'ogambako nagamba sirika kirabika nabo bembe bayitamu lwakuba baba tewoogedde boogezi bwe ntyo. Nga ntuula nga mubuuza mukwano ku ssimu tuli ku ssimu olwo twogera nga mubuuza mukwano gwe oli otya eyo nga munyumiza ebyange byempita mugangamba ffe twamala omwezi mulamba nga tetufumba nga tulya mu woteeri we twagadde okufumba ne tufumbayo obukoloni awo ennaku ezisigadde tweriranga mu woteeri gambi munyumiza mugamba ffe nnene ewaffe munayo omwami talya mmere ewoze emmere yakuddako tetuliityo oba tulina gaasi oba tulina ki naye nze natuuka ekiseera n'omukozi we nanjigiriza engeri gye babobezaamu emmere ye. Jjukira yali talya mmere embi nagezaako okufumba muwogo okufumba luwonde nga bw'obireeta n'olijjula ng'olwo agenda kuyombayombera olwo emmere era emmere ye okusinga yabanga muceere. Kati ate jjukira
naye ng'omuntu omu ali emmere nga y'abantu babiri natuuka ekiseera ng'olumu nsi bwe ndi ekyemisana sirya kyaggulu nze nno ndabika sinaba nakugamba nti natuuka ekiseera ekisibo ne nkyerabira nti gye kiri kigenda mu maaso nenkiviirako ddala kubanga bwe nabanga nsobodde okulya nga ndyako kyamisana ekyeggulo ne neerekereza kuba bampanga omutwalo gumu nga kwe nnina okuggyako okufuukula nti omwami yafuna emmere n'enva ebirungi ekyokubiri era ng'alabirirwa ate n'abawaka balala okuba nga balya kati olumu nasiibiranga ddala naye nga just nsiibye kuba nti emmere ndaba tegenda kumala oli gy'anaalyako ekyemisana ataddemu alyeko n'ekyeggulo ng'emmere tegenda mumala ng'ekyamagezi kwerekereza nze kulya bo ne balya. Bannange nga ntandika kunyumyako na mikwano gyange kubanga bonna baali bafumbo nno nze nali nsembyeyo gamba bannange tugenda kukola tutya obufumbo buno nno bwo bulabika bunnemye nga buli omu ngamba bo obufumbo bwo bulabika tebugenda kusoboka kubanga byoyitamu efe eno si bye tuyitamu ne mbubuuzaako omu mukwano gwange ne mugamba naye ggwe kuba naawe nga nakulaba n'abaana b'omwami wo okikola otya naye nga buli omu ngamba nti ekyo kirina kuva ku musajja yakuwa authority ekuza omwana nga maama we ate era yagikugyeko aba agikugyeko tolina kyosobola kukola ne muganze gw'olaba ne bwe mpabuye omwana ekyokulya taata wamala kiryako omwana bw'oli mugambako taata bwe lutalo ate ye bw'avaayo mukuba amukuba ng'akuba eky'omu nsiko ne mbagamba bannange nze simanyi ne bagamba gumayokko nze kennyini neebuulirira ne mbagamba bannange tekijja kunyuma kulaba nti olunaku lwakedde ku mati omugole yakafumbayo wiiki emu n'ekitundu omugole ayagala kunoga bannaaye nga ndaba tekijja kati mukwano gwange oyo neevaamu ne mugamba bannange naye nyamwezi owammwe alinga owange omwami antwala bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ampalula bwalusi ewammwe eyo nabyo biri bityo kyava ngamba nedda ne mugamba n'ekyokulala nali numizibwa obulumi nga bumpitiriddeko kyava ngamba genda mu ddwaliro mwezi tenerabidde okugamba mukwano gwange yali yanjasika olugoye naye ng'olugoye lwe siruzangayo ne mwetonda ne mugamba naye nonsonyiwa olugoye sinasobola dduza olw'ensonga actually emboozi weeva ntandike n'omunyumiza ebyali bigenda mu maaso mu bufumbo bwange ne mugamba olugoye sinaluzza lwansonga omwami tanganya kuva wakamu naye mukulu tanzikiriza kati ate omukulu mu butanzikiriza sobola kukola mpaka naye oba ggwe gy'onkyalireko bw'ononkyalira oddeyo nalwo kuba nze sikyasobola kuvaawo ewaka nagamba bannange nga si byangu kati gye nzija n'omunyumiza ebyo ebyennyamwezi nga njagala gezaako okulaba ye ebuwe nabyo bigenda bwe bityo oba omukyala wamala okufumbirwa aba ekigambo okufuna ssanyuye tekikyamukwatako nga kasita omwami we abeera ng'asanyuse olwo biba biwedde mukwano gwange oyo muntu alina imaani y'amaanyi era bwe nabanga imaani yange emanyi nawe naye omuntu bw'atyo ye muntu gwe ntula okumpi ne mpulira nga recharged oba ekintu ekyo bwe nkyogera bw'otyo osobola okitegeera bw'obeera ne mukwano gwo nga ye buli bw'owulira ng'osse spiritually bw'omusemberera obulamu buddamu ne butandika okutambula butono oddamu n'osaala kati bw'atyo omwala bwe yali kakati mukwano gwange nga ngamba nga munyonyola byonna ne mugamba ulcers zinnuma mundira munnuma kubanga sirya bulungi emmere ebeera ntono ewaka omukulu emmere batemumala kati yatenza okulya okusinzirayo bwanyonyola eddiini bwegamba n'asomera aya n'asoma sulati zonna n'azimalayo banaye simanyi bambyogera bulungi nange munsaasira kuba siri musiraamu ako nkayisizaawo okwetonda eri bafanzi bange mwenna abasiraamu ekiwabyemu ku sayidi eyo munsonyiwa kubanga nange ebiseera ebisinga banyonyolanga bwe babinyonyodde naye simanya oba nange yabinyonyodde mu butuufu bwabyo so bwabeera wali mistake munsonyiwe tugenderawo mpolampola kakati nakoze nga sitaya mu mikwano gyange kubanga abasinga bali batandise okuwulira ku kigenda mu maaso mu bulamu bwange naye mukwano gwange oli yangamba kimu saala Allah ajja kusaasira byonna alabe engeri gy'anaabikuyisaamu kati ate omulala n'angamba ye lwaki tovaayo ne mugamba simanyi na kkubo lyandeeta kubanga nze katyanga bandeeta twayiteeyo ne tuyingirayo munda eyo simanyi na kkubo liddamu kusukka ku kkuba awo mu katundu we tuli n'okumanya nti mbeera mu kitundu bwe kiti naye simanyi kkubo lintuusaka kati naakwata kkubo nga nnoba ngenda ndagewa yenza omugole atannaweza na weeks I think nali bezeza wiki ey'okubiri mu bufumbo yenza omugole atannaweza na mwezi mu bufumbo kakati mpitewa ndagewa nga sinaba nakalako ina bannange nze gwe mulaba mu bufumbo bwange omwo nali sigwako infection nga tezinzigwako naye nga nzijjanjaba nga bw'okiwulira naye nga pain tegenda kakati mba nkyali awo ebyo byonna nga bikyali awo omukozi wange n'akomawo omukozi wakomawo najja naŋŋamba bannange anti nagenze wa jjajja ne munyumiza bwompisa ne mugamba anti mulungi mukyala mulungi muntu mulamu kyava mpa mayuuni ne lumonde naŋŋamba mbikuleetere bino bibyo ate bibyo wekka neŋŋamba era bino bijja kuba byange bitereke wali tobiraga omukulu nti nno biki nti wabireese
kati era bwe twafumbanga ku mmere nga nteekako kalumonde kange nga nteekako ejjuuni kuba nali manyi omukulu tabirya era nange saabimuwanga kati ebyo bye nalyanga. Kakati bwe mpeyini wempitirirako nga neebuuza kiki infections nzijanjaba sinaako wannuma kiki nga nesitula lumu nga ngenda kalwaliro akaali awo okumpi awo kugadumire health center awo we nagenda munaye nga nsangayo omusawo eyaliyo omusawo nga munnyonnyola ti munaye omusawo nga munnyonnyola nga musawo omugongo gunnuma endira zinnuma nga mbuuza kiki nga mbuuzaako ku bintu byonna ebiyinza okuba nga ebiviirako omugongo kuluma omuntu wali afunye ku accident infections biti byonna nga mbimunnyonnyola naye ku byonna bye yambuuza tekwaliko kinnuma kati nga ddamu nga ngamba ndage bwatuufu ewakuluma nga nziramu nga mukwatira ku peni bwe yali esinga okubeera nga mbuuza mufumbo nga mugamba nti ye ndi mufumbo nga ddamu nga mbuuza ensonga zammwe ez'ennyamwezi muzitambuza mutya nze ntandike nti okunnyonnyola omusawo nti ono munnange olusozi lw'ennyamwezi alulinya atinda lutinde nga bw'alusattirira naye mukwano gwange oli yali yambuulidde oli mukwano gwange alina ennyo eddiini yali yaŋŋambye byonna mbimugambe ngenda okulaba omusawo munnyonnyole byonna nga bwe nali mbimugambe nga sireseeyo nagamba oba oliawo ekinanga kye kiviirako eyo peni kijja kuyamba bwe kinaabeera nga si kyekyo akugambe wakiri nti si kyekyo ogume omutima munnange nga ntuula nga ntandika obbinyonnyola omusawo nga mbimunnyonnyola byonna nga bwe byali nga mugamba munnange omuntu oyo bwankwatako bw'ati muwulirire eno mu bulago ate bwe mugambako nti munnange mpuliranga gwantuga omwami oyo tawulira nga ye aŋŋamba ye ekyo kyayagala nyamwezi amwagala olusozi aluwalampa n'alulinnya paka ku ntikko ate si kululinnya mpolampola nti paka mumunaalutuuka paka ku ntikko nedda ye yekka yayagala ayitemu ye oba aluyingira n'alufubutukiramu mu mibwatwa gyalwo tebimukwatako ye kasita abeera ng'aluyingidde ne mugamba n'ekyokulala nyamwezi obwaffe mubi nnyo kubanga kalo kennyini tewaliyo yadde akawala kanannyuli ako kaagaana wadde tewali lunaku lukya bannange ne mugamba n'olunaku olw'olumu lwe kyatuukawokko kubanga olaba Lady Maria nina mukwano gwange omu kuba bonna buli omu yagezaako kyasobola okulaba nga obufumbo bubeerawo namunnyonnyola ne mubuulira bye nali mpitamu n'ampeereza bunnayiti obuli sekise n'agamba nedda omwami w'omwentayisinge omwami mulage laavu omwami mulage nti nno leero nawe gwa baamutandika mulage engeri gy'owali agadde okukwatamu oba oliawo y'ensonga lwaki nyamwezi akalwanga kalo kakati munaye ne mugamba ebintu ebyo eby'okwentayisinga omwami lwe nabyambalako olumu omusajja yanvuma n'angamba ndi malaaya bwe ebintu bye mwambalidde by'abamalaaya lwaki mwambalira ebintu by'abamalaaya ye teyawasiza malaaya era siddamu byambala era lwe lukka ekituufu omusajja oyo teyayomberawo nga nsanze mbyambadde ebyo ebintu yayomba luvannyuma nga byonna biwedde mbadde nkujjira ku lunaku nanyulya ensolo zo lwe zaafukumuka lukka munange bwe nyambala naiti yange ngera bwe baŋŋambye entayisinga omwami muteekeko laavu byonna babinnyonnyodde kubanga munaye baali bambuulidde nti munaye ebbanga bo tebaamala eryasooka omwezi omulambo ogwasooka baagumalaawo nga babeeraawo kweyisa kuyita eri munnange buli omu kulaba ku bifambi binyirira kwegamba kutega bumasu bukookoonyo kwambala buno busukisuki kwegamba embeera bwete we yali awaka kati nange nga ŋŋamba munnange kubanga ebyo ebirabo mukwano gwange bye yampa nga ngenda mu bufumbo nga neegamba okay anti kwambala busuki nga busuki mbujjayo bunayiti busithiru nga neetega mwami nga mwana gwe mutwalira omulembe namutwalira foomu Lady Maria bwe mutwalira foomu teyanyega yandeka munange ne tutambuza obulamu ne twewerekera ennyamwezi twawerekera olusozi kwolwo twalulinnya bulungi munnaaye ndowooza olwo lwe lunaku lwokka nze nganza akasozi akoleka nnyumirako okulinnya ne kwolwo olunaku ne nanyulya yali mugonvu ensolo zaako zaatufukirira okuva lwe twatandika paka lwe twawunzika era kwolwo olunaku fembi twasobola okutuuka ku ntikko ey'olusozi Nyamwezi naye bwe tumaliriza bwe tuti munnange gwe nali nnyimbidde obuyimba nga twewerekera nga twambuka olusozi Nyamwezi gwe nali mbuulidde obugambo bwange bwonna obuwoomu obw'ekisa obw'essanyu obwali bujjudde okwagala buli kimu yaŋŋamba nnyabo wano tebayimbirawo nnyimba za ggwanga toddangamu okuyimbira ennyimba z'eggwanga mu nju yange ebyo bintu bibeera by'abamalaaya ate nno nga ennyimba eyange si yali eno mbunno yali yakulekaana nnyo nedda nga bw'onoyimba ka Uganda ak'ekimpooze akasenekerevu akazzaamu omuntu amaanyi maama nnyabo yaŋŋamba sibiddamu n'ebyo bye mbadde nnyambadde siddamu byambala kubanga byambala bamalaaya kati ensonga eyo
bweto bwe yatuukawo. N'aŋŋamba mbu ndabika njagala kunona mwana we ajja genda ayingire mu nnyumba nsange nga nyambadde obwo obuntuntu obwo era ne mugamba naye omwana lwaki tomuyigiriza nti aba alina okunkuna nga lwaki omwana wange akunkuna omwana wange alina kuyingira nga bw'ayagadde. Mukwano bwe nakwata obuntu nabuzingazinga bulungi nnyo ne mbaako gye nabusonseka egonzi gwe gwenkugwe gw'amazzi ne mugamba ssebo mpulidde sijja kuddamu era siriddira era saddamu kati ongende w'omusawo kati nkuzaako emabega katono nnyo kuba ngenda ogenda mu ddwaliro nali maze okuva okulaba taata. Oli mukwano gwange omusabye nnyo bwe nayogera naye yaŋŋamba nti ensonga ezo we zaali zituuse zaali zeetaagamu omusajja. N'aŋŋamba yogerako ne taatawo engeri omusajja oyo gy'atakkiriza kuvaawo ate n'olugoye lwe nali nnina yali alwetaaga. Yaŋŋamba yali alina abagole ab'okukozesa engoye ezo ng'olugoye olwo particularly baali balwetaaga oddukozesa. N'aŋŋamba osabe amagezi bw'onooba ovuddeyo ombuulire ojje n'olugoye olwo. Kati n'agamba kubira taata wo mugambe nti naakwetaaga oba olina bye weetaaga omugamba akusabeyo. Saali mubi nga nkwata simu nga nkubira taata nga ngamba taata kubira omwami wange onsabeyo omugambe nti olina by'onneetaaza kuba nina bye njagala okugamba n'okwebuuzaako. Kati nga mugamba tomugamba nti nno nze nkugambye omukubire tuba tomugamba nti nno nze nkwagala mugambe nti gwanjagala nti ye. Taata yali mubi nga mukubire era mandi awo omusajja ajja ngamba taata wo naye akubye essimu mbw akwetaaga taata wo akwetaaga akwagaza ati neewayiriza ne mugamba ebiseera ebisinga taata waba alina ebintu eby'amakulu by'akola oba agula matakanga ago oba alina ebiwandiiko by'ajjuza oba alina w'atunda aba neetaaga n'embeerawo kubanga ndi omu ku basigimitole b'ebintu bye. Munange nkeera nga ngamba nti tibakwetaaga ssaawa 5 saali mubi nga nakeera kwekajja ngera omanyi omukyala omufumbo bw'oba onoova ewaka ate munange nga togenda kusiibawo emirimu tegirina kuyimirira gino sigala nga kigenda mu maaso kinawadda. Nakola buli kimu nenteekateeka buli kimu okirina obbeera nennyonnyola omuwala engeri gy'alina okusavingamu omukulu w'awaka ekyemisana ebintu byonna nga bwe birina obbeera. Olwo olunaku omukulu yava ewaka omukulu teyava waka ssaawa 5 ne ziwera taata n'ankubira n'ambuuza n'aŋŋamba nkwetaaga ssaawa 5 oliridda wa nti munnange omukulu tanaba kuva waka ate amateeka agampeewa kyala tasooka mwami kuva waka kyava ayitaba nti wanje ate nga namukubidde ne mugamba n'aŋŋamba ye tanaba kugenda naye nga amateeka yagampa sivanga ewaka ng'omwami tannava waka. Bw'awulira nti taata yakubye essimu kyava asikwata kidduka kye n'asimbula agende. Bw'ase aba asimbula ne muyita ne mugamba hani tumpaddeeko ku transport n'ambuza yakuyise teyamukuwadde. Ne mugamba nedda taata yagambye ggwe kennyini oŋŋambe era ng'amanyi nti olina okumpa transport lwaki teyakuwadde transport yalikuwadde transport. Ne mugamba nedda teyamumpadde nze mbadde manyi nti gwagenda okumpaayo transport. N'aŋŋamba mukubire omugamba amukuwe yafuluma ebweru n'aggala geeti naye ndooza mu ddakiika nga 2 yamala n'akomawo kyava ayita kibbebi kye n'atuwa omutwalo era mulwali okusimbula bw'ati nange nensimbula nenfubutuka nengenda nsinkana taata. Bwe natuuka wali taata buli kimu nakimunyumiza okuva nga tuli mu mmotoka tugenda kwebyo bye yagambanga mbu nno abawala bava mu families ez'amaanyi tebafumba nga mbimunnyonnyola byonna bwe nali mpiseemudde 1 day 2 3 4 5 nga tutuuka ne ku ky'obutabuliiki ng'agamba nedda awo toddayo sigala wano nga mugamba taata nzireyo mu bufumbo bwange nafumbirwa omusajja yantwala nti toddayo. Kakati nga ngamba tuula na wano omperekere mbadde ngenda wa taatawo omutu nga nkwata nga nvuga nga tugenda ewa taata omuto oyo mutabuliiki ye nga tutuukayo nga mbimunnyonnyola byonna ng'agamba naye obutabuliiki si bubi naye oba obuyisa empisa gy'ayisaamu omwana nga mbi nnyo oba obuyisa abantu batera buddeyo emyaka 2 ng'akedde munaagenda okuweza emyezi 6 omwana n'aba kyalina obulamu nga bagamba tolina gy'olaga osigala konze nedda nzirayo bannaye ngenda nzirayo mu maka gange n'akafumbirwa nze agenda okufumbirwa nveeyo mu nnaku 2 ne mugamba n'ekyokulala taata omusajja oyo alina ebisi mu nnyumba essaawa eno singa afuna obusongasonga kwe yeekwasiza n'ajja n'ansalasala omusango gwo ne gusigala nga gusinga ggwe oyinza kutandikirawa. Ne mugamba taata ndeka nzireyo ate nekirala bonna bannange bagenze bali mu bufumbo batudde bateredde nze atateredde buli omu akyagamba nze buzibu. Ne mugamba olaba ne Madiina gy'ali mu bufumbo bw'atudde ateredde ate nga yalina eddalu olaba Lady Maria sister wange oyo omulalo she's so crazy naye yafuna omusajja omukakkamu kati bali opposites babiri ku kyalo gy'abeera ye kika ky'omuntu buli omu gw'amanyi nti oyo tomweyimbamu naye ate omwami we buli muntu amuwa ekitiibwa naye ababiri abo bakuumaganya ate nga yalina eddalu naye ate nze omukakkamu ng'ettabu. Namugamba nedda taata tugende mpola tugenda speedi omusajja oyo muzibu nnyo ne munyumiza story y'omusajja oyo bye yannyumiza bye yajjamu omusajja amannyo n'aŋŋamba nedda oyo olina mutemu tolina gy'ogenda togenda kuddayo
bw'osigala wano togenda kuddayo ajja kutta. N'aŋŋamba kale tetugaanye ffenna tusanga ababbi. Naye nze ndi wano ku myaka gye nnina egy'obukulu si kubangako mubbi jjinja. Kale nsobola okukwata omugongo ogwo ne mmusabulamu naye kuba taata wange atambula n'enkoni ye mu mmotoka. Kati wasanga bamutawaanya ku luguudo ayinza ovaamu n'abasabulabusabulamu awo ng'obuggo. Naye nga ku ye kye yali agamba nti omuntu atuuka ku extreme ekulamu omuntu erinnya erisooka n'amuddako n'amugyamu eryokubiri n'amuddako n'amugyamu eryokusatu aba mutemu. Namugamba taata ngenda kuddayo. Naye bwe nkukubiranga essimu ne nkugamba essaawa kubanga nange nnyinza okutendewalirwa naye nkyayagala ngezeeko ndabe tomanya biyinza okusoboka. Bwe naye nga nkalambiranga namugamba taata lali ngenda kulaako ku mukwano gwange oli yali yampa olugoye nzeeyo n'olugoye lwekuba katanga ngenda omusajja yangaana okuva awaka. Kati waliwo ne mukwano gwaffe yali afunye accident Mulago nga twegatta ffenna nga tugenda bwe bandabako bayagala kaaba. Nga bangamba mu weeks 2 bw'oba ofaanana bw'oti nga wenna okoze oweddeyo olwo n'ogenda okuyisa omwaka ng'ofaanana oti abaana amazima amatuufu nali sikyafaananika. Nga bangamba wenna oweddeko ennyama ku magumba lwaki oddayo omusajja. N'ekyokulala omusajja asuza ebisi mu nju omwagaza ki omusajja mwesonyiwe toddayo togenda. Nabagamba nedda nina okuddayo. Kaakati nno twatwalamuko ku budde tutwala ku budde ndowooza ngenda okutukuba nga asemberera mu bitundu gye twali tubeera ssaawa nga ziri 12 zigenda mu nkubira namba Samale muddamu nambuza oliriddawo ne mugamba ndi mu kkubo naatera okutuukako nkomawo n'aŋŋamba ggwe kisiraani gwe tomanyi nti nina abakazi nkoko saa 12 zirina okuba nga ziri mu nnyumba okola ki ggwe bweru. Kitaawe yakuyise tamanyi nti oli mukazi mufumbo lwaki yakubidde simu n'akuyita essaawa zino nga tannaba kkuta okumewo ewabalo. Kati wewe obadde tusimanyi olwaliro njagala otumanye nti abakazi nkoko saawa 12 mulina okuba mwayingidde dda mu nju. Ne mugamba ye ssebo era kyova olaba ndi mu kkubo naatera okutuukako. Munnange nga nzira waka yadda n'ansangawo wansangawo ne mujjulira namala okulya n'asirika. Katata nali namunyonyoddemu ku penje nina n'aŋŋamba toddayo leka nkwetwalire mu ddwaliro. Ne mugamba nedda taata kanzireyo. N'aŋŋamba toddayo guma nsooke nkutwale mu ddwaliro nkujjanjabe. Ne mugamba nedda taata sigenda kaŋŋende kanzireyo waka. Kyo kituufu abantu kye boogera nti abantu abasinga bali abused tuwolereza ba abusers baffe. Amazima matuufu nali muntu akiraba nti entulugunyizibwa. Amazima matuufu nali muntu akimanya nti mpisibwa bubi. Amazima matuufu nali muntu eyali alabira ddala nti nali ntulugunyizibwa ate nga n'omuntu bwe ndi naye yali asobola okuntuusaako obulabe obulala obwali businga ku bino bye yali ankola. Naye ate essaawa eno nze omuntu omu nze nali muwolereza. Olwo olunaku enkeera nakeera mpulira bubi nnyo ng'obulumi bunnuma nnyo kwe kugenda mu ddwaliro. Waliwo nabadde nkunyumiza. Bwe ngenda mu ddwaliro netuuka dokita n'ambuuza bye yambuuza ne mbimunnyonnyola. Bwe mbimunnyonnyola dokita n'ambuuza ku nnyamwezi waffe atambula atya ne mumunyonnyola. Bwe nali mugamba n'agamba okusinziira ku mbeera nga bweri bweti olwo baali bankebedde n'omusulo n'omusaayi ne bansanga nga ne-infection ng'erimu ne pus cells. Naye n'agamba but naye dokita n'agamba nti kyo kyali tekimala kuleeta pain gye nali mpulira okwetooloola ekiwato kyonna. Bwe mmala bimunnyonnyola bye nali mpitamu mu lugendo lw'ennyamwezi kyava ŋŋamba nti tugende tukole sikaani. Kati munnange wakola check-up ng'aŋŋamba mwana ggwe omwami ono ng'akkwata bubi n'abaanawo alinga anafiye. N'aŋŋamba embeera naba nayo gy'eri mu ssaawa eno bw'oba ofunye olubuto tosobola kusitula mwana era ogenda kubeera challenged kuba zigenda kuyiikanga n'abaana akoseddwa nnyo. Nambuuza bw'oyogerako naye agamba atya ne mugamba naye ne bwe mugamba nti ogwo muwaatwa mwogende mweyagala okufuutukira obulumi bunzita. Aŋŋamba yaabo bw'ayagala ayagala ng'asinzidde no wansi n'ayitiramu ddala paka watuuka ekiseera nga ye atuuse ku ntikko y'olusozi Nyamwezi naye nga mu kifo ky'okutambula ababiri mwewerekere ye yawagaanyiza n'ayitawo bw'omu yekka n'afuna emiwaatwa amaggukira nga ye lissanyu lye. Ne bwe wagambanga nti munnange nedda awo wookoonye mukwano mpulira bubi mpulira nga gwe mpulirira eno mu kamwa ye nga tawulira. Kakati engeri gye bwali nti ekyo ekitundu kye kyasinga ng'omunyumira okwenyigirizaamu ennyo mu Nyamwezi yatuuka ekiseera nga all along yalinga abaanagana na kisenge kyange kya Nabaana bepa onugeza kugwe kakatika mu mumwa gwa Nabaana. Kakati nkugezangako ku kakatika mu mumwa gwa Nabaana yamuleetera okunafuwa. Mu kyo omusawo yaŋŋamba kankuteeke ku treatment ogenda kufunayo n'empiso weetaaga antibiotics naye nga z'amaanyi. Bwe tunaazikuguza eno mu famasi ezaffe tugenda zikuseera ekyangu bali kugulire mu famasi ez'ewabweru ezenneneneko
nga bampa biru ya mitwalo 9 zonna sasula nali ngenzeko n'emitwalo 2 kitundu nga ndowooza nti oba oli awo omusujja gwe gunnuma bw'akomawo yasanga nina kanula nga mbuuza nti nagenzeko mu ddwaliro omusujja nga gunnuma era ekkanula eyo nti kale nga muwana akapapula nga mugamba bagamba eddagala lino lyetagagula ku famasi nnene kubanga eno lya bbeeyi nga mbuuza bakebedde ki ekyabadde kikuluma nga mugamba bankebedde nina infection nga ngamba olina infection kati kyotegeeza nti bwe mba nina okugenda nawe ku lusozi ennyamwezi nze nina okugenda nga nyambadde gambutsi nti yessebo ekinaba kyekyetaagisa naye nga muli nali ndowooza engeri gye ndi mulwadde oba ku olwo olunaku anansaasirako n'alubuuka bannange sinze gwe baagwiranga obugwizi ne bakuba kabubasira panti tugende ennyamwezi kati ogateko gambutsi bannange nawuliranga alinnya mabwa buli we yalinnyanga olusozi bw'ati anti twatuuka ekiranda tukyewerekera ye yalinnya yeerinnyira olusozi lwe n'agenda paka waatuuka ku ntikko ne biggwa nze ne nsigalira gumu gwakwezza kuwummula oba oli awo nenkeerakkera kwenyiga ne mugamba kale oli omusajja yansattirira mugambutsi yansattirira ne mpulira obulamu buntuuse ku mmaze kati bwagenda ogula eddagala yakomawo nga mukamba bityana ngamba gwe sitaani gwe lwaki onsirwaliddeko eddagala balinsedde emitwalo 3 zonna eddagala lya bbeeyi lwaki tewangambye nti eddagala lya bbeeyi banange rererere ng'omusajja yembanga mugamba nomunange ebikyali awo naye nekudwera basigadde bamanja emitwalo 7 nangamba gwomanyi oba basigadde bakubanja gwomanyi n'emitwalo gyo gwe noonya ssente osasule zitebinkotako ebyobulwadde bwo bw'atyo nga ngamba yetalwala kusukka mitwalo 2 era talina muntu gwe yarajjanjabisiza asukka mitwalo 2 ng'azikwata nga kasuka kameeza awo ng'agenda nga ndowooza asaaga teyaddamu kumpa wadde 10 ntuuka okwetaaga okuddayo mu ddwaliro okufuna treatment endala nga ndaba ssente tezimala ne ngamba nkole ntya nkubire taata nga n'okuswala nswala okuddayo nga sirina ssente n'emu gye ntutte nkubire taata bwe nkubira taata mugambe ntya nti taata ki yaŋŋambye jjo anejjanjabire ne nkola emputtu n'empaka ne mugamba musajja wange ajja kunzijanjaba kati essaawa eno ngenda kukola ntya saamukubira munnaye bwe ganneesiba nalina ex oli yali yaŋŋamba nti ampase ebiseera yankubira we na postingira ku bifaananyi byange eby'emikolo bwankubira nga ŋŋamba kale nagamba nkuwase n'ogaana biki ne mugamba atuba wali wandeka n'ogenda n'oyo gwe walina kakati namukubira nga ne mwesomerako era omusajja wange wakali era akusinga kino akusinga kiriyako saabiri ebigambo byange Redmaria Nadia nenkwata essimu ne mukubira omanyi types wano ba ex abatavaawo bw'atyo yali omuntu bw'atyo nga tavaawo nga be bamukubira essimu era namukubira essimu ne mugamba ndi mulwadde mbuuza kiki ekikuluma ne mugamba nsijja kunnuma nageze mu ddwaliro ne basaba emitwalo 10 ate omusajja mugambe agamba yetajjanjaba abantu kusukka mitwalo 2 nangamba atufaye yajjako bugisimu nga ntiirako 10 ngamba naddamu nga nkubira kansubira ezo sinaakumala n'okunywako ka juice omukomba yesu twakumala takati anti oli ayagala nnyo obutaala ayagala obutaala atayagala okussaawo atayagala okubeera nga yasinga kakati nali mutuuse nga ngamba kale wabawo ekyetaagisa kyonna ng'onkubira munaye nga neetuuza nga neegamba Liza sibako ebyo by'otambula ogende bajja kuttira wano bino by'otandise okukubira ba ex amasimu omusajja ajja kutematema ebiso kaakati bwe mmala okwebuulirira nga ntandika omutwalo gwe bandekera ewaka nguterekako akasente kati jjukira nasanga n'omukozi yali yeeberera ewaka awo ng'abaddewo ebbanga lye yali abaddewo ng'abeera nga ntosanga afissafissa obusente bwe kati ate nange nga n'ekikumi ky'abasigazza nkibala alina okukimpa teyatandika ate okulya ssente z'amazzi tewalina jjukira munda mu 10 mwali mu taapu nga waliwo abajja ne bagulawo amazzi banneighbours abaali tebalina mazzi bagenda okuleeta bbeeru y'amazzi omukulu abuuza ssente ng'ate ssente zirabikako kumba omukozi bulijjo mu kikebe azijjamu n'azeeriira bannange atabuse awo ayagadde okuba akaana k'aba nti ate bwe nali naterekayo obusente saabugjayo nabugjayo hananga obufumbo buli omu abulojja bubwe munange Redmaria nali ntandise okusuula 2 naye ng'omusajja anyiiga n'afuuka ng'ekizibu mu nnyumba n'afuuka ng'ensolo n'afuuwa n'abanga envubu ne ngamba bannange obusente bwonna ne mbugjayo ne mbukwata ne mbumuwa ne mugamba tugattiriza kati bwe mmala ne mugamba naye oba nfuna omulimu nkole lwaki sinoonya omulimu ne nkola n'angamba kasita ogezaako n'ofuluma wano nti ogenda kukola ogenda kugula DSTV ogenda kusasula bills amasannyalaze agamazzi gwagenda ogasasula obuvunaanyizibwa bw'ebintu ebisinga wano gwagenda okubeera nabo aho ne ntyamu esooka ne ntuula ne nzikakkana naye natuuka ekiseera nga nze kennyini ntandise
ntandise okuwunga nga sinnaweza na weeks 3 mu bufumbo naye nga ntandise okuwunga nga mpita nesooka nentagala neziramu nenoonya munoonya mukozi natandika okuŋŋamba anti olabye nange kyembeerako kati naawe kyoliko munnange naddeyo mu kali akaseera mukwano gwange anti weyaŋŋamba nsabire obufumbo bwange kati nga nzuukuka okusaala esswala eyo okumakya mba ndi musaala nkoze twetinze nsaba ng'asituka ng'avaayo nga jangaŋŋamba kati olwokola ki mbondopa wa Allah kuddiru ki nga teggwe musobya nga ggwe mukyamu imagine oconcentratinze ogambe Allah ebigambo byo ebikuluma ku mutima naye olina omuntu ali wano yaliga ku distractinga mu prayer naye nga kuleetera okulya nti oli guilty n'okuba nti osabye wa Katonda nti togwanidde na kusaba wa Katonda bannange bwento n'okusala nako kwennyini kwannema kuba natuukanga ekiseera ne mpulira n'amaanyi nga gampeddemu okubeera nga ngezaako nga ne munnange gwengerezaako ate yafuba kulaba nti ammenya kummalawo natuula ne neegamba nti ebbanga eriddako ngenda tutandika kweteekateeka kuva wano neegamba 2,200 ze ngenda okuddamu okusuula ngenda kusonda akakadde bwe nkaweza nve wano jjukira omusajja oyo yansanga nkola ku famasi emu egadumira eyo kati mba ndi awo nga mukama wange ankubira yali mukama wange yali ewa mama wange eddagala ne wasigalayo ssente bwankubira n'ambuuza n'angamba munnange honeymoon yaggwa akasente kange kaleeta ddi nkubanja leeta ssente zange nzeetaaga kachange emikolo giggwa toyiyangayo nti ompeereze ssente zange gyali emitwalo 12 essimu ye yagikuba omukulu waali mbuuza ani yakubanja era kameramani tomusasulanga nimugamba nedda si kameramani ono wa famasi wali we nali nkola yawa mama eddagala kati wasigalayo balance nemugamba naye ate nange nasigala mu banja emyezi gyange 2 egyasembayo nga nkola teyaginsasula kyava ngamba omanyi waddamu okukubira mugambe addire ku ssente zakubanja atoleke eza mama akudize akuweereze ne balance enkeera nange bwe yankubira bwe namugamba ngatawuka ngamba ngenda kutwala ku poliisi ngenda kusira era biki ngamba kola ekyo ngamba musipanya ziri company money sente za company nemugana nange nali nkolera company era company yalina okunsasula omusaala kati gattaawo otoleko wano Sarah bali mukazi kakati bwakomawo omukulu ngamba munange amagezi ge wampadde omusajja ayombye bwayombye nnyo nangamba agenda kuntwala ku poliisi kyava ngamba oba kutwala ku poliisi akutwale oba yagala agenda mu kooti tugende mu kooti bw'aba asobola ng'awulira asobola akigezeeko kyava nnyumiza emboozi endala nangamba mbu yayina ewaabwe eyo gye babeereeyo ng'oyise gaddumira eyo n'ogenda n'ogweyo ennamuyiwa eyo mbu baali bagenda ennamuyiwa omusajja wa taxi n'amusiruwalirako omusajja wa taxi bw'amusiruwalirako yamuwa ssente n'agaana omuddiza balance ne biwanvuwa ne bakomekerera nga bagenze ku poliisi bwe bagenda ku poliisi bwe baatuuka eri mbono yamwesooka n'agamba omusirikale omusajja ono ali wano yeebuzaabuza yeesiruwaza naye abba endaka mu mutwe yange nti wangi n'agamba ye namuwayiriza era omwana w'abandi kondakita bamukwata ne bamusiba mu kkomera eri okumala emyezi 3 gwakubuza ndaga muntu ya muntu kakati ng'agamba mbu famire y'omwana yamunoonya bamunoonya paka eyo gye yali abeera egadumire baava eri namuyiwa ne bajja paka egadumire nga bamunoonya n'agamba naye ate kati oyo gwe mumanyi wano okumpi oli gigi misango gigyo gyali eri ennamuyiwa naye ate wano kakati n'agamba omusajja oyo mumanyi bulungi kati atandika emizannyo ye nga gitandika akimanyi nti nange nina ekiddako munnange mba nno nkyabiyita ebyolubala tebyo bye yali aŋŋamba nti neyasibisa abantu manyi omuntu ayagalize omuntu munekkomera naye taba mwangu enkeera omwami nga tankubira oli yali mukama wange nga tangamba mbu nno banjagala ku poliisi kyeva ngamba mukama wange ne mugamba munaye baŋŋambe era neetaaga ku poliisi nga ngamba ate onootambula weka ogenda tutambula ne bbawo gwe tofaayo jyamu tugende nga nange nvimbira ku mwami nga tutandika lugendo lwaffe tusimbule tugende already yali yaŋŋambe nti yali amulinako obujulizi ate omwami eyo yalina omuze nga buli kiramu akikwana kati ekyo nange nali kimanyi kuba nange yagezaako okunkwana ne mugamba nedda sisobola kwagala musajja atali musiraamu ze ne mukazi musiraamu bwe tutyo nga tugenda ku poliisi munaye bwe tutuuka ku poliisi ng'omwami yaŋŋamba bibannyonnyola nga bwe wabinnyonnyodde byogere bulungi nga bibannyonnyola nti munnaayo ono yasigala mu manja naye nange nagenda mu banja emyezi gyange 2 kisente zaali mmeka nga nzibabuulira awo bwe nzibabuulira kati abaami n'abaami ndowooza at some point be provokinga kubanga ngenda okuwulira nga akavuyo katandise emabega akavuyo bwe katandika oli eyali mukama wange kyava bamukwata kyava bamugamba ajjemu engalo ne bamuyingiza mu kaduukulu ne mpulira nga ntidde ne nga nadde saagala bintu birali wanvu okutuuka eno omwami kyava agamba nti mama we omwana yaliwo ku ssente zange ze mubanja yaliwo era bamukubire bamuyite nga ate mama tebamukubira ekyannyambako olunaku lwali lwakutaano yalina okugenda okusaala era yaleka ngambye nti maama bw'ajja mubimalirize naye tomuwa wadde 10 emisala tomuwa wadde 10 kyava agenda mu kusaala jjuma konze kale sigenda muwa wadde 10 munnange maama mukazi wattu essimu olwamutuukako yajja
misinde. Bw'atuuka ku poliisi nga batutuuza nga batutabaganya nga babuuza omusajja nti wali wanja ssente mmeka ng'azoogera nga nange bambuuza ze nali mmanja nga nange nziddamu nzoogeraawo nga bamugamba katuulako 12 muddize balance nti ng'ate akaayanaawo nti ate nedda ate nze namugulira n'etemisana ate n'esimanya n'ebiki nga bamubuuza yali abanja ssente mmeka ezo ze yali anguliddemu emmere ng'abala babala ndowooza 5,500 awo bagenda okumaliriza okubala emyezi gye nali nkozeewo ndowooza wali wasigadde emitwalo nga 5 ng'akwata emitwalo 5 ng'azimpa ng'omusajja asimbula avaawo nga ne mukadde naye addayo waka engeri gye yali yandese ku poliisi nasigala ku poliisi era bw'ava gye yava yajja bw'atuuka awo kyava mbuuza ati bano baliridda wa ne mugamba tubimaze ne bagenda nangamba nga lwaki bagenda obadde olina obbiremerako ne tubatwala paka mu kkooti omusajja n'atuyirira ssente z'atamanyi bungi ng'omusajja atandika okwetwatwanawo ng'addamu ng'atabuka era tekyamusanyusa okubeera nti twabimaliraawo ku poliisi. Bwe twavaayo ku poliisi nga tugenda tutambula mpola tuto tuyitiddeko ewa sisita we tumulabyeko tuvuddeyo nga tudde waka kati engeri gye nalina kava ku treatment eri naddamu ne ngenda mu nsonga. Bwe ngenda mu nsonga jjukira ate ne bwe nali ku mukolo era nagenda mu nsonga naye tezaali serious bwali just nga onogamba sporting ono sporting ajja oluvannyuma lwa stress nga mugamba munnaye mukulu ndi mu nsonga maama nnya enkeera yankeza mu ddwaliro omwami yatabuka n'ambuuza ng'ogenda otya mu nsonga emirundi 2 mu mwezi luli bwe nali nakakuwasa wagamba oli mu nsonga ate n'essaawa neruzeemu ogenze mu nsonga kijja kitya yankeza ku maliri paka mu ddwaliro bwe tutuuka mu ddwaliro n'abalwadde tosanga twabayitako buyisiswi paka mu kasenge ewa dokita nga mugamba musawo njagala onnyonnyole omukyala agenda atya mu nsonga emirundi 2 kijja kitya kyava mugamba kakana tofaayo kamala okwogerako n'omukyala ng'omwami yambuuza kiki oli bulungi luli omulundi ogwasooka wagenda mu bulungi kimugamba nedda saagenda mu bulungi yali just sporting naye ng'erabika yali eva ku stress y'emikolo nga munnyonnyola nga mugamba nedda kinzikana okuba nga engeri gyena kava ku treatment ya infection nga yerese blood flow okubanga amazima amatuufu kati newulira nti ngenze mu periods zange ekitaaliwo ziri ennaku ezasooka luli gwajjanga ne gustopinga ne gujjayo n'obefunayo drops ne gustopinga bwe gutyo naye kati ndi mu periods eziri serious nagamba ate wali kyamaani ekyo kirina mu kibeerawo bulijjo kakati nga tuba tufuluma waliwo butcher wabweru nga mugamba engeri gye waliwo wano ka butcher munaye tugulireeko kumva nange nakoyisanga omukisa by the way kyeneerabidde okugamba bwe twabeeranga mu bantu ng'omwami oli muntu omanyi omuntu omukkakkamu ow'ekitalo era teyawalira wadde teyakaayana enva yazigula bannange yalinanga empisa nga muli mu bantu naye nga mudde waka ng'afuuka ensolo munnange bwe twadde waka tetwaddamu kufuna buzibu bwonna nga tuddawo nga twebaka bulungi nnyo nno mu ddembe mba ndi mu tulo tuno tw'amaanyi nnyo tulungi neebase ngenda okulya mpita gonyabo manye muntu wakusuukunda nazo kukanga omutima gunkuba nga mpulira ntidde ne ngamba kati nkoze musango ki kyava mbuuza tojjanga muko ku lubuto ne mugamba nedda sijjanga muko ku lubuto okakasa tojjanga muko ku lubuto nti ye sijjanga muko ku lubuto nangamba weebake nga nzirawo naye mukuddawo nasirikidde ne ngamba omusajja n'ategeera bulungi obwongo bwe bulamu bulungi mulamu kuba nali mpulira nga obusungu bunnuma munnange ennaku zange tezaalwa olukiiko lwange ne musoke nga luggwa olukiiko bwe luggwa leero nnyamwezi enkya si nnyamwezi luli nnyamwezi oluddako si nnyamwezi bwe tutyo ngera bwe twalinga tutambula naye nga buli kaseera ntulawo ne neebuuza naye bannange ono omusajja ye buli kimu ekiki ekyampaka kyamaanyi banaye nga mpulira n'okwetaawa n'ekyayi nali nkoye n'okufumbirira obwo obuntu bwakomawo n'oddamu n'okuma essigiri ofumba kyaggulu obugumyava n'oddamu n'okuma essigiri ate era namusaba ng'olira gaasi n'agaana mpozi ngera we nabagambe ngenda bazzaako emabega katono agonda amagezi g'okusaba ka gaasi mukwano gwange yali yagamba era bwe namugamba naye mukwano tugulireyo kawuka ku gaasi n'angamba ngenda mugula teyadda naye nakomo nangamba bamugambye gaasi ali dangerous ku baana era tasobola kuleeta gaasi wali mwana we ne mugamba kale no tugulireyo stove nambuuza lwaki tosobola kukuma sigiri ne mugamba sigiri sirina kubuzibu gikuma naye ekooya ate okubugumya obugumya envuba n'okufumba ekikopo kya caayi tebirina buzibu ekinkomesezaawo ako kaliwindi nzijukira olunaku lumu teyadda kulya kyamisana bw'atadda kulya kyamisana ekawungeezi yadda ne piraawo kwa olunaku yadda leeti nnyo nzijukira yajja ssaawa zigendagana mu 6
nali neebase. Bw'ajja yatuukira ku buliri bwange naye manyi omuntu olaba wano wansi w'ekibegabega ng'obadde weevuunise, yansimba engalo n'akwata mu ggumba eryo ng'owulira nga n'omuntu yagenda okusikamu, n'atandika okunyeenya gwe n'agamba yitawo zuukuka, yitawo okume essigiri. Obusungu bwaliwo nkutte nga nzijudde bulungi ne mugamba nedda sigenda kuzuukuka. Okomawo n'ompita buli lunaku ne nzuukuka ne nkukolera buli kimu ky'oyagala, ne nkuma essigiri ne nkufumbira buli kimu ky'oyagala, era nafuna n'amagezi kati nayiga. Enva zo nzisibira ku mmere kuba amazima matuufu nako okuma essigiri ekiro, kuba amazima natuuka ekiseera nga mpulira ekintu ekyo nkikooye ne ntandika nga bwe tumala okukolako byonna bye tukozeeko amanda no twagulanga ga 2,000 naye ku manda g'2,000 nga tufumbako emmere nga tufumbako enva emmere bwe twamala nga ofumbako n'amazzi kuba yatwalanga amazzi g'ensuwa ku jimu nga tufumba 20 lita y'amazzi buli lunaku ganagenda nagenca. Bwe twamala nga nezzaako emmere n'ensibirako enva asobole okudda nga bikyabuguma. Namugamba nedda nakwegayirira ongulira eggaasi n'ogaana, nenkwegayirira ongulira stove n'ogaana, leero sigenda bisitukayo. Ate nga ky'oba teweerabira yekka ye yalyanga ekyeggulo. Bwe twamalanga okulya ekyemisana nga tutoolako akamere omuceere ng'ogwo ng'ogussa mu bokisi ng'ofuna n'akabokisi akalala akatono ng'oteekamu enva ng'osibirako. N'abaana abo nze gw'olaba nalinga sirya kyaggulo olw'ensonga emmere eba ntono ate ng'omukulu alina okulya ekyeggulo. Kati nagimulekeranga n'abaana nabatoolerangako obutoolezi katono balyeko banywireko ne caayi beebaka ate tunaatandikira awo. Nalemerako ne mugamba sigenda va wano mu buliri. Mu mazima natulika ne nkaaba n'okukaaba nga ne wansimbye engalo ku kibegabega wannuma okufa bufi ne mugamba nze onzuukusiza bubi olinga eyabyombye nange sikulinaako lutalo lwaki ojja n'onsimba engalo n'ekibegabega kinnuma. Ne mugamba nakufumbidde emmere weri waka eyo ogwo omuceere gw'ozze nagwo gwakiguleke tunaagubugumya enkya nti nedda vaayo oyitewo nze njagala kulya buno omuceere. Ne mugamba sigenda kuvaayo. Nagaana ne mugamba sigenda kufuluma buliri buno genda kukuma ssigiri. Kyava ngamba ebikazi muli bisirusiru mwefula muno muli bakitalo nnyo olowooza ssawa kwekumira ssigiri olwo saagenda ne neekumira essigiri yange tinjasamira nnyini kaŋŋende neekumira essigiri yange mulowooza mutegeera nnyo mulowooza tesobola kwekolerera. N'afuluma n'agenda neyeekumira essigiri ye era oyo pirawo yamwebugumiza n'amwetuulirako n'amwerira n'amumalawo. Enkeera bwagenda okera ku makya nga tulinamu eggolo jjukira nti emmere ffe gye twali twafumbye waka yali teyagiridde. Nina ne we namubuuliza omuceere gwolemeddeko ennyo wagamba togenda mu dduwa waguggyeewa nange atonjasamira tonsiruwalirako. Munnange ku makya nga bwe bwali bwakedde nga nkera ku makya nga mufumbira kyankyakye nga bulijjo n'obuugi bwe. Nze ndi musisi wa ggoolu mulungi nnyo nga nteekateeka ggoolu lyaffe nakawala kange nga mugamba tugenda kwetulira wano naye tetwabeeranga bweru twamala nga omumusaazenga ne tumulekayo mu nnyumba n'abeera eyo mu nju n'ekyenkyakye n'obuugi bwe nti nga buli kaseera anoonya ntalo ne tudda bweru ne tutuula wabweru. Ebiseera ebisinga wamera engeri gye yayombanga ennyo nakolanga ebintu ebyo byonna ng'obudde bwe bukya nze nkeera bukeezi ne mmala okusala ne nnyingira ekiyungu ne nteekateeka ekyenkyakye ne kiggwa ne nteekateeka naffe bye tunaalya bwe twamalanga nga tumusaavinga nga nzira wabweru nga tutuula wabweru we twaliiranga. Engatto ze nga nkube engoye z'engolole kuba neerondera kyayagala okwambala buli kimu nga kiteeke nga tena wagenda kwekwasiza era twamulabanga kufuluma ng'agenda nga kasita tulekera ssente z'akameeza ebyo tunaabiraba nkya. Nze nno nali mmanyi bulungi okusiika eggolu lyaffe n'ewaka bwe lyabanga lyasuzeewo nga baatugamba nti mulikwata ne musalasala obutungulu n'ennyaanya n'osiika oteekamu amazzi ne mulizzaamu ne mulitokosa ne lijja ne liddamu ne libeera nga lyokya ne mutalya mmere ng'ennyogoka. Era bwe nti we nali nakoze. Bannaye mwami yafuluma bweru n'atusanga nga tulya n'asimbulirawo bikazi mmwe ebisirisiro ebitategeera ani yabagamba omwana wange alya amawuluzi omwana wange talya mawulu. Mwe mulya amawulu gammwe oba muwuukuuka ne mugwamu amagezi ne mbeera nga temutegeera mulya amawulu gammwe temudda mugalisa mwana wange. Bw'atyo ng'akwata mmere gye twali tukutte mu ngalo munaye emmere yatulemera mu matama nga ffenna tusobeddwa ng'agigatta ku ya mukozi ng'agenda ng'asamba kageti ng'afuluma nga nsirikirira nga bimpeddeko. Kati omuwala kyava agamba naye bannaye anko ye awulira ng'abeerawo ng'ayagala bwagazi kuyomba. Amawulu si kyamaanyi nnyo amawulu twagalanga ne wajja gye twalyanga amawulu. Ne mugamba munaye g'oyinza okwewammwe mwalyanga amawulu naye omwana w'abandi bagambye teyeetaaga kuddamu kulya amawulu era toddamu wadde n'olunaku n'olumu muwa amawulu nti ate amawulu olowooza twagalyanga ffekka naye yagalyanga. Namubuuza omwana ye kennyini mwana ono nti yali alidde ku ggolu nti yali alidde ku ggolu ne mubuuza nali mpulira nga byannyonnyola sibitegeera nga tebigatta. Ne mugamba sooka onnyonnyolemu biri bitya Lady Maria oba nkunnyonnyola ntya? Omwana yaŋŋamba. Nabuuza omwana gwe baalirandaga nti nno ayambako mirimu waka nti ewa jjajja gy'ogamba gye mwaliranga amawulu n'ono yabeerangayo
ono omwana omuto gwe nali nina mu nju nti ye yabeerangayo. Twali tubeera mu kyalo ne ssenga bwe yatuuka okugenda ebweru n'atukwata nze n'omwana we n'atuleeta wano mu nnyumba ya ssenga. Ng'obufumbo bwe nali nfumbyemu ewiikisi zino 2 n'ekitundu mwe bantulugunyirizza okufaako obufi. Nali ndi mu nju ya mukazi nenziramu ne mbuuza omwana ono lwe wagenda mu kyalo bampeereza muwogo n'amayuuni, oyo omukyala omuyita otya? Nti jjajja. Ng'omwana ono bulijjo gwe tubeera naye mu nju ayita maama w'omwana gwe nali ndera, omwana wa bba wange, era nannyini nju eyo mwe nali tubeera yali ya mukyala yasinziranga bweru n'aweereza ssente ng'aziweereza omwami bazimbe enju, era jjajja w'omwana oyo yamanya nti baali baleese n'omugole ewaka, ng'ebyokulya biri bye nalya n'empoomerwa omukyala yabiweereza mujja wa muwala we. Abasajja mujooga. Nabuuza omwana ne mubuuza bulijjo toli mukozi? N'aŋŋamba nedda. Ssenga bwe yali agenda ebweru nze nali maze ekyomusanvu. N'aŋŋamba kagende ebweru akolebwa n'amala ofuna ssente, nze nsigalewo wano nkuume omwana, nti bw'alidda alinzizaayo ku ssomero. Bane mbabulire, nawulira nga ndi betrayed. Kale bandi akaana kaali sweet tekalina tabbu, Mukama nsonyiwe. Naye nawulira ng'omwana antamye. Natuuka ekiseera nga bwe mmulaba ng'ali ku ssimu nga mpulira obunkenke, nga njagala nsembere wali mpulira ebiki by'anyumya ku ssimu. Ne ntuuka ekiseera nga ndaba mbadde nkuba amasimu ewaffe ku mikono gyange twogera ebintu bingi, omwana ono byonna nga bimugwa mu matu, nze nga sifaayo. Nalaba nga buli muntu kati amanyi buli kinkwatako n'omusajja ono n'amaka gano. Ne mpulira nga ndi distressed, ne mpulira nga ndi devastated, ne mpulira nga obulamu bwekyaye. Nga naye omwana antamye. Nawulira nga ntamiddwa obufumbo kuba natuuza omusajja ne mubuuza naye musajja gwe, olinamu omutima ogw'obuntu? Kiki ekikutuusa ku ssa oli okukola ebintu ebifaanana bwe bityo? Okimanyi omukazi yava wano yalekawo omukozi n'omwana we. N'onkwata n'ondeeta mu maka g'omukazi. Musajja gwe tolina kisa. Nze gwe mulabanga okusibako nakuvaako. N'okusalako nnyini nga ku makya mba nsala, omusajja oyo n'amala kwatiriza ng'osaala taajud ng'akubeerako n'atandika okugamba nga bw'onoogamba ebigambo ebikulumiriza nga bwe nabagambye. Nga mpulira n'eddiini empeddemu, nga mpulira n'obugumiikiriza bumpeddemu, nga mpulira n'ekyaye. Kati lwali lwa 6 olwo wiiki ey'okusatu ng'egenda okuggwako, nga mpulira mu mazima matuufu nkooye. Nasalawo ntule ndabe ku TV, kwe kuteekako TV. Kwaliko Pastor Bugembe. Nga sinaba kutuukako olunaku lwe natuula kulaba programu. Akalango kalinga ku Spark TV. Aka programu eyo ya Pastor Bugembe. Kati nga buli lwe kaba kayitawo kabeerako luno oluyimba. Oyo we ali wano kati. Kakati bwe nakabuliranga nga mpulira kansikakanya omutima, nga mpulira omutima gukakkana. Kakati nasalawo ne neegamba muli nti kaninde programu eno etandike, nja kutuula nga ngirabe, oboolyawo ejja kunnyamba okutambuza obulamu bweyongere maaso. Kyoba teweerabira, tuli mu kisiibo wakati, nze gw'olaba. Nina we natuula ne ngamba bannange, ntandise okutunula eno n'eri, siirokoke, ndabika ngenda kulokoka. Bannange olw'obufumbo. Twabeerangamu n'embeera ezo nga w'onoogamba byali bingi ebyagendanga mu maaso, naye nga njagala ngezeeko nkuume nga bwe nsobola. Olunaku lumu yatuggyirako amasannyalaze. Bw'atuggyirako amasannyalaze yalina ng'omuze kuba ffe twalina mita eri enkadde original, nga ekiro ateekamu akawaya emisana nga tusiba ku masannyalaze aga bulijjo agali nnomo. Kati ku olwo bwe yagaggyako teyagazzaako, bw'atagazzaako obudde bwaziba, ngenda okulaba nsanze tegaliiko. Ne mpulira muli nga ntiddemu ne ngamba maama, akalimba kange siikawulire kakanzikakanya omutima leero ngenda kukola ntya, ne sikiwonye obudde. Ne ndowooza nti galeka gagenze wonna kirali, nga ntuma omwana agenda agule butto n'ennyaanya n'obutungulu. Anti bye ebintu nabigulayo omulundi gumu bwe byaggwamu, saddamu kuleeta kati jombo mpaakinga fridge. Kati twadda ku kya bulijjo, ennyaanya oba emu y'eriwo oba 2 zezo ze tugula ze tufumba, olunaku ne luggwa n'enkya ne tulaba olw'enkya. Agenda kudangamba anti amasannyalaze kwegali eri awalala bonna balina amasannyalaze, konze olimba? N'angamba sirimba, amasannyalaze gyegali eri mmanga. Konze kale tewali buzibu, tumulinda dde agatekeko. Nti nedda, nze mmanyi bwe bagazzaako. Anko nali mulabyeko enfunda eziwera ng'agazzaako, ne mubuuza omanyi otya bw'agazzaako. Nti yeesha yali ampiseeko ne mumulisiza era mmanyi wazzaamu akawaya. N'agamba tugende nzeetekemu akawaya. Ne mugamba amasannyalaze gajja kukubira wano. N'angamba nedda gw'otira werera amasannyalaze tegajja kunkuba tugende. Nga tugenda ng'omwana azzaamu kawaya k'amasannyalaze. Amasannyalaze gaddako. Amasannyalaze bwe gaddako nga tutandika kulaba TV. Ku lunaku olw'enkuba yali yatonnye ng'obudde obukuba busammuukiridde. Kakati engeri amasannyalaze gye twali tumanyi nti naffe twali tubbiriddemu abbiridde, geeti twali twagizizisa eriggi.
twali twagizizisa ebintu nga tugamba tumuwulira ng'ajja nga tugenda tugyayo akawaya. Tuba tuli awo omwami atuuse ng'ali ku luggi kwakwakwakwakwa. Omwana w'abandi yafubutuka emisinde ngenda okumwekanga nga mpiseeko ng'ali mu bigere addusa agenze kugyayo kawaya. Bannange bwe ziba nga eddakiika zaali 2 oba 1 oba seconds 3 mu bulamu bwange, eyo moment ekyasinze okubeera frightening eya lifetime. Mu seconds ezo nalaba nga omwana w'abandi asanze bagenda mukuba, nalaba nga kubanga buli kitiisa ku masannyalaze kyaliko. Omwana yadduka emisinde n'agenda n'asikamu akawaya n'akomawo n'atuula n'akawummuza bwe kabeera. Ne mukwatako ne mubuuza oli mulamu kubanga yadduka nga mugamba amasannyalaze gagenda kukuba todduka. Nange nsituka nfulume ate ng'omukulu mulengera ajja. Kati yalaba omuwala amazzi kayingira kyava mbuuza bw'obadde omyansuka biki? N'amugamba tewali mbadde nva ku toilets kuba sayidi yalingako mita y'emu ye yali ngako ne toilets. Yamala n'ayombayombamu awo kuba jjukira omwana yali mu bigere nga tayambadde nga n'amugamba ogenda muteyi nga tolina bigere oli kisiru tolina magezi totegeera byali bingi. Naye ne tusirika kuba nali tatukutte. Kyava abuuza temulina masannyalaze? Konze obwedda tetulina masannyalaze lwaki? Ne mugamba simanyi, abalala balina naye nze simanyi lwaki tetugalina. N'agenda mu mita n'agazzaako naye ng'amwenya n'okumwenya. Olw'okuba nali nekyali nali natuuka ekiseera nga mu mazima wiiki eyo yasembayo nga mwanukula nga bwe njagala nga mpulira nnako okubeera ku bunkenke. Kati nashuka ne mugamba leero gwe bw'obeera ng'omutima gugamba nti ogenda kumbonereza ku masannyalaze, nze nakulira Mataala. Nakulira Mataala nti tulina amasannyalaze bwe gavaako waliwo standby generator bw'evaako inverter weeziri tewaliwo kifo kyesirabangako era amasannyalaze tegasobola kunteeka ku bunkenke oba bwe galiba tegaliiwo kyonna ekiriwo kye ngenda nakyo. Ne mugamba tuddamu okulooza nti ebintu ebifaananyiza bwe bityo bisobola okunteeka ku pressure. Kyava ngamba lwaki onnyanukula bw'otyo, lwaki oyogera nange bw'otyo, lwaki onziramu bw'otyo. N'akaayuuka awo mu maaso g'omukozi ne musaamu amaaso ne mugamba kankubuuze muntu ki ategeera ayinza okugirako abantu amasannyalaze? Wakikoze okigendedde era wagaddeko ng'okimanyi nti ogaddeko kakati kiki kyoyagala tubeereko? Ndowooza yakitegeera nti we nali ntuuse nali sikyafaayo ku kikiddako era ku olwo teyayomba yateekako olutesi masannyalaze ge nagenda n'atuula ku TV n'alaba omupiira. Kwabeerako programu y'omupiira ku lunch hours. Namala okulaba omupiira gwe n'afuluma n'agenda. Bannange mpozi ne balala neerabidde okunyumiza era si lumu ya wiiki eyali yayise nabega. Batuuka jjukira nti waliwo abamazzi bwe bajja. Abamazzi bwe bajja ne neegattagatta obusente bwe nali nterese ne mbumuwa. Bwe muwa obusente obwo simanyi bate yabuteekayo oba yabuteekayo naye abamazzi bajja ne basalako amazzi. Bwe bajja ne basalako amazzi ne mugamba naye basazeeko amazzi. Omukulu yayomba n'atabuka. N'agamba buli bisirisiru mumono n'amazzi kati mwe mumanyi baba bagasazeeko mujja genda mugakime ku luzzi. Luzzi terwali wala nnyo wali kumpimpi. Ne mugamba nno munnange okugakima si kizibu tusobola okugaleeta. Ekizibu kye nnazisaako n'amazzi ga luzzi. Amazzi g'oluzzi go galinga gambutulira ddala ate sigamba nti mu kifo kimu mu bitundu ebiwerako gye nali mbaddeko ne ngezaako ganaaba ne kigaana. Kyava aseka n'angamba nga ggwe ani ataganaaba ojja ganaaba ne muganza ondaba sigendako ku luzzi sikimalako ku mazzi naye ng'ate ki ekituufu amazima nze nali sikimalako ku mazzi kuba ekyokusooka nze ndi omuwala eyakulira waka wali abalenzi abangi nga bwe tuba tugenze ku luzzi ngenda na liita 5 ate naye bwe mmala ogikima nezijja nga nkaabira mu kkubo ne njirekayo ne nzirayo waka bwe tuba tuukanga wakatata n'agamba abalenzi muddeyo muno n'akadomola k'omuwala kale ki eky'okukima amazzi nali sitera kikola. Abangamba ebyo ebyejjo bye tojja bireeta wano gw'omanyi ago amazzi g'oluzzi ogenda ganaaba oba ofoofe ate era bw'ojja genda ku luzzi okima amazzi. Manyi kye nakola Lady Maria saakayana naye nze namala ennaku 2 nga sinaaba kati nga buli lwajja nga mbuuza lwaki tonaabye namugamba saakunaaba amazzi ga luzzi sijja kunaaba amazzi ga luzzi ebirala byonna nja bikola naye sigenda kunaaba amazzi ga luzzi olw'ensonga waŋŋaana okulwala kati ate bwe naalwala noonayo lufuuka olutalo mu kuba n'amazzi yagazzaako. Lady Maria natuuka ekiseera nga ntuulamu awo ne neeraba nga obufumbo ndabika sigenda busobola. Ekimu ku nsonga ezanzija mu obwo obufumbo ye musajja okumperekera ng'ennyamwezi nga ye bw'awulira bw'ayagala n'akuleka nga oli mulwadde n'akuwalula ku mayinja g'omu nsozi ago nga bw'ogamanyi nga takusaasidde. Ensonga ey'okubiri ddiini nagenda okulaba nga mu butuufu emirembe ngiwulira mpuliriza buyimba bwa Pastor Bugembe na wa Judith Babirye ne neeraba nga ntandise okwonooneka. Jjukira nti twali tulina ekisiibo kye nali sisiibye mu mazima ng'ekisiibo kyange kyonoonese nga te sikyasobola na kukizza mabega. Neeraba nga mu butuufu
ntandise okufuna fear. Nze kennyini natuuka ekiseera nefuna realization eyeebuulirira ng'omuntu nti kati nno wano oli olabawo ebigenda okuddako maaso tebigenda kunyumira olw'ensonga otandise n'okwagala okufuuka omulokole ate ng'ekituufu kyo bwe kyali nali neewulira nti oba oliawo bwe nnaabeera omulokole bwe ngenda okufuna emirembe mu mutima. Olunaku olwo lwali Lwakutaano. Nasiiba ndowooza muli nga nfumiitiriza nga neebuulirira nga bwe neebuuza ebibuuzo bwe mbyeddamu naye nasiiba ndi mukakkamu ate nga ndi mirembe. Kati olunaku olwo terwali lwa kugenda Nnyamwezi naye nkeera ku Saturday lwali lwagenda. Mu mazima olunaku lwakya olwa Saturday ne mpulira nga n'omutima gutandise okunkubira ku mutwe. Ne mpulira nga ntandise okufuna pressure, ne mpulira nga ntandise okweraliikirira. Muli ne neetuuza ne neebuuza mwana gw'obuwala obufumbo buno n'obusobola? Ne neegamba nedda. Kuba nagenda okugattagatta ebintu ebisinga. Omwami tateesa, omwami temulina mboozi, ebintu ebibye bya mpaka. Bamutuka ogenda Nnyamwezi luba lutalo, mubanga abalina okulwana w'amateeka, buli kimu ekitye tewaliwo kya mirembe, temuliberako awo ng'abaagalana. Bannange nawulira nga nsobeddwa. Ebyo byonna nga bikyali awo nali namwegayirira atugulireyo gaasi oba sitoovu nga yagaana. Mu mazima nga nkoowa okuzuukuka n'enkuma essigiri ekiro. Ebyo byonna nga biri awo. Omwami wange nalinanga okutuula mulinde paka waddira oba ssaawa mmeka. Natuula nga nendaba TV, nendaba kubukedde okwo. Natuula nga neninda asooka nsobole okutwaliza obudde oluusi nga nsumagirira ne mu ntebe oto ne tuntwala. Ate omwami wange yali mwami muganda nnyo nti be bano walina ng'omujjulira emmere omale otuule, omulinde amale okulya. Era bwe nti ebiseera bisinga bw'obulamu bwe butwe bwabeera olujja olwange lwali tosobola sibira musajja wabweru, kuba nze n'ebbanga lye namala mukaga amaka salaako ku bisumuluzo byalwo twalusibiranga munda. Kati ng'okutandikawo ate olutalo lw'okudda nti ng'ate alina okukonkona ndeka azizizaawo obuziza neninda paka wanaatuukira ne weyansanga nga nsumagiridde mu ddiiro. Ebyo byonna watuulanga n'osumagira nga bw'osumagira namala okulya emmere. Bwe laba nga lunaku lwo lwagenda Nnyamwezi nga bwe mutyo ankwata bubi, mpulira nga buli kaseera olunaku lutuuka mbeera ku pressure nembeera ku bunkenke. Nga bwe neebuuza kamama tokooye nti bannange nkooye. Twagendanga Nnyamwezi naye ng'ono omuntu bannaaye nedda waliwo ekisukka ogatteko okunvuma ng'obusiru. Nagira nga neebuuza obusiru bwe bakuvumye tebumala. Kyokka ng'ekisinga n'okwewuunyisa ebyo byonna yabikola nga n'amala obbikola n'omutuuza wansi n'omugamba naye ensonga lwaki onvuma nga bw'otyo, lwaki onvuma nga nze omuntu omukulu? N'agamba nze sinnakuvuma ku gw'omanyi gye wabijje, sinnaba kuvumako era sinnanakigambo na kimu kibi kye nnayogeddeko gy'oli, gw'omanyi lwaki onsalako ebigambo ebifaanana bityo. Bannange omusajja abyegaana n'otukeesera n'owulira nga byagamba bye bituufu gwe byolowooza bikyamu ng'olabika waloose biroote. Olwo nzijukidde taata yaŋŋamba nzire ewaka ne mpalira ne ŋŋaana nga n'omusawo yennyini eyali anzijanjaba yali ampadde amagezi n'aŋŋamba olaba abavubuka bano abasinga obuzibu bwe bafuna bamala okuwasa omukazi alabanga eyafunye enga yeewonya amaggwa buli kimu akikusuulako. Essajja liratawaanya naye kati bw'onoobozzeeko ewaka n'obeerako ewamu okumala akabanga ajja kuddamu amagezi ategeere. Bwe kiba kisoboka ng'olaba oyisibwa bubi sooka oddeko ewaka. Olwo infection eriyo yali yawona nga yagenda nga neewulira bulungi kokko, naye ng'oggyeko ekyokuba nti buli twabanga twagenze Nnyamwezi enkeera nabeera nga nnumizibwa. Olwo ate nno nalina ne best friend wange nga naye yaŋŋambye jangu tugendeko egaddumire tusooke tubeereko eyo, jangu odduka osirike. Wanaakubira taata wo n'amugamba tamanyi gy'oli, taata we atandika omukubanja, taata we atandika omubanja omwana we. Naye nga bwe ntuulamu ne ntunula nga ndaba sandyagadde kuleetera muntu mulala kuba na bulumi, kuba nga mbuzeewo bazadde bange tebamanyi gye ndi beeraliikirire ng'omutima ogwo sigulina. Ne ŋŋamba akaŋŋume kambeerewo. Kati byonna byali bibaddemu mu zino wiikisi 3 olwo n'ekitundu ze nali mmaze mu bufumbo. Musamalo gye nali nkoze nga ngattamu nti ndi mu nju ya mukazi, mulimu omwana, mulimu n'omuwala ayita omukyala ssenga. Kw'ogatta okubeera nga neno gye tuli alina amukubira essimu buli kiro naye ng'oyo ye waakuba. Omwami ayogera mukakkamu nnyo mu ddoboozi ery'ekirangira. Kyokka nze ndi musirusiru atategeera talina magezi. Mu mazima nga ndowoozaamu ennaku zange ez'ekisiibi zaali zifudde nga bwe neebuuza naye ddala ekituufu. Era olaba nga bw'onoobeera n'ono omusajja ojja kusobola okuliwa ennaku ezo nga buli ansa gyenki ne ŋŋamba nedda. Bwe mmala birowoozamu ebyo byonna ne neegamba genda oggyayo engoye yoze naye tewajja mu bufumbo naye ngenda nga nzigyayo engoye. Kati kola olunaku teyadda kulya kyamisana nga tajja kulya kyamisana neefunamu ekirowoozo. Kati kola olunaku enkuba yali yasiibye etonnya enkuba ey'omwero
etonya nga tekeera naye nga butonya butono tebugaana kukola ebyo byeyagala kukola naye nga tebuzikira. Ye yatonya okuva ku makya paka essaawa gye zaagenderera. Olwo nno nzizemu n'okutandika okufuna pain ey'amaanyi nno, naye pain gye baali baakajjanjaba wiiki ng'emu emabega ky'oba teweerabira nti ye sinajjanjabibwa n'entereera, naye enkwata omusajja wange gye yali ankwatamu nga tugenda ennyamwezi yasigala nga y'emu teyakyukako n'olunaku n'olumu. Kati naddayo omusawo ne ŋŋenda. Bwe natuuka nali njagala okisooka neekebere ndaba oba ndi lubuto oba siri lubuto. Ekyokubiri njagala n'okwebuuza ku dokita ono pain eno bannange yo tugenda kukola tutya? Era bwe ntuuka baazijjako omusulo ne bankebera infection. Nagamba namuka infection katono nnyo nga naye kajja kugenda katandikiriza butandikiriza. Ne mugamba bana infections zino nzijja ewaka tubeerawo nze n'omwana ow'obuwala muto naye kennyini omukulu. Ate teretsi zaffe tuziyonja bulungi naye infections zino ezitaggwa ziva wa nanga munange omukulu gy'atambulira tosobola kumanyaayo. Ayinza okuba ng'eyo gy'atambulira ewava obuzibu naye sijja naye ky'omupiininga ku gwe ky'oba okola genda onywa obunywi mazzi nyonya amazzi gajja ka flash nga out ojja teera. Kyenava mugamba musawo nkebera olubuto n'azijjako ogwo omusawo gwennyini gwe baazijjako kebera infection n'angamba tolina lubuto. Ne mmubuuza tewaliwo ngeri ndala gye musobola kukeberamu oba nina olubuto basirina. N'angamba waliwo engeri ndala tusobola okuggyako omusaayi. Nteekayo omukono ndi mukazi ate empiso naye nasiba omutima neteekayo omukono ne bazijjako omusaayi ne agenda ne bankebera. Nadda n'ampita n'angamba jangu ne ngendayo n'angamba guli negative tolina mu lubuto. Bw'amala okunkebera ng'angamba tolina lubuto ng'angamba naye ne kunkwata omusajja ojja kukwatamu oli stressed olubuto terujja kujja kati oba oyagala olubuto lujje bamukakamu kyenva mugamba nze saagala lubuto lujje sirwetaagirako ddala. Omusawo n'angamba kiki olina ky'otangamba mu mazima amatuufu ye muntu gwe nasooka okweyabiza ne mbuulira amazima nga bw'olaba bwe mbikunyonyodde wano byonna ebyali bigenda mu maaso mu bulamu bwange. Buli muntu gwe nali nnyumiza kabeere taata wange nalondanga bye mugamba kabeere mama wange nalondanga bye mugamba kagibeere mikwano gyange nina bye nabagamba nga ng'ebimu sibibagamba. Bwe mmala okumunnyonnyola kwe kumpagala amagezi ge nnakugambye nti yali ampadde amagezi n'aŋŋamba nsooke nveewokko ŋŋende ewaka. Bwe nnaavaawo ekirungi omusajja oyo yali musiraamu era naye yasigala yeewuunya lwaki omusajja omusiraamu yaliisiza bw'atyo omwana w'abandi. Bw'atyo n'aŋŋamba omanyi sooka oddeko eka omusajja we bw'anaalaba nga takulina ajja kutereera. Bwe nnadda ewaka bwe nti nze nno okulaba kankubuulireko. Jjukira nali nva kuza nga nayozezza engoye zo nambisi nazikwatirawo nga n'okuba bukyatonnyerera nakwatirawo buli kimu ekyange. Ate n'ebyo ebiseera engeri gye nali ntandise omukulu omwanukula nga wenjagala nali nsuubira nti maasoko katono nnyo ajja kumputtula amputtulire ddala. Ekesi gye yampa nga ze ku mukolo saagikwatako nakwata kesi yange ne mpakiramu engoye zonna embisi n'enkalu. Bwe mmala oziteekamu ne nzijjukira waliwo sisita we yali yakedde ku makya n'ankubira n'aŋŋamba olwaliro nno birthday y'abalo olunaku olumanyi bulungi. Amazima olunaku nali sirumanyi naye nalina okwekaza nekazaawo bwekaza ne mugamba ye ndumanyi n'aŋŋamba olina nteekateeka ki ne mugamba nja kukola kye nnaaba nsobodde. Kati natuula awo ne ndaba nga ebyo byonna bimu ku bintu ebyali bintamiza obufumbo kubanga n'oyo omuwala yalingako yali emu ku bintu ebyali bintamye. Wabeeranga awo n'ogamba omwami kino kyetaagisa ewaka n'akomawo n'agamba nabuuziza gundi n'aŋŋamba tekyetaagisa buli kimu kale yalinanga naye omukono n'amateeka gawa mu bufumbo bwaffe. Kati saatawaana nga ngenda nga ngula buswiti bu eclairs nga mbuteeka ku buliri bulungi bwe nali njaze bulungi mu heart form nga ngamba kamuteerewo ekibaluwa kibakuntumye nga ntula nga ntandika owandiika bwe mpandiika nno bwe mbisazaamu bwe mbizaamu bwe mbisazaamu bwe mbiwandiika bwe mbiziddamu bwe mbisazaamu byonna n'ogamba ssebo munange nkwagaliza amazaalibwa amalungi wadde sigenda sobola kubeera ku mazaalibwa ago naye abaana bo ndese mbafumbidde bulungi balidde bulungi banywedde bulungi everything is really fine okujjako nze nga nze naawe ffe tulina mu challenges ezetaagisa okwetereza. Onoosobola okutabeerawo okujjagana naye mazaalibwa ago naye neetaaga okuwummulamu. Kati bwe mbiwandiika nno bwe mbisazaamu mba nkyali awo ngenda okuwulira nga geeti yeggula ngenda okuwulira ng'ayita omuwala halalalala kati biri bye nali nsose okuwandika nali mbisazizaamu naye nga nina akapya ke nzemu okuwandika nga kagamba hey habi ononsonyiwa munange our marriage is not yet stable but I can't hesitate to wish you a happy birthday. Kati ako ke nayuzaamu mu kapapula mu katabo nenkateeka mu swiiti bwe nkateeka mu swiiti akatabo ko nenkazinga nekateeka wa mu keesi bwe mmala okateeka mu keesi nenkyusa engoye kuba nali mmaze okwambala ng'agenda kumbuuza obadde oyambala ng'olagawa byonna ne biteeka mu keesi ne mbikasuka wansi w'ekitanda kyenava nyambala gym track ye ne ntuula awo ne neewombeeka.
bw'ajja mu kisenge n'ayingira bw'atuuka n'atunula ku buliri kali kakati ke nali nkoze kasika attention ye bw'akatunula ku kyabambuuza ate buno n'akwata akapapula n'akasoma wamala okasoma n'aŋŋamba ky'ogamba our marriage is not stable ne mugamba teri stable naye ng'ali calm n'ambuuza oyagala tukyogereko ne mugamba kiba kisoboka tukyogereko kyava ŋŋamba kale tewali buzibu kamale okusaala then tukyogereko olwo twasaala ffembi Maghrib munaye tumala okusaala nga tujulira omukulu ng'atuula ng'atandika kulya nga walaba amawulire ag'essaawa emu budde wali bukyali ssaawa emu y'akawungeezi ng'alaba amawulire anange kati oba ate omuwala yafubutukawa kyava ajja bw'ajja n'ayita omwana ajjamu tugende onaabe Allah omukulu yatandikira awo oli kisirusiru tolina magezi omwana wange mumunaza ssaawa eno jjukira enkuba yali yatonnye enkuba etonnye obudde bunyoko gamugenda muyisaamu empewo agenda jjugumira biki ng'ate bambi amazima matuufu bwe najjako emmere omwana oyo n'ateekako amazzi g'omwana g'okunaaba kati bano time gye bamala nga balya kuba omwami oyo yalinanga omuzenga bw'owa omwana we ekyokulya era akwata emmere n'agigatta mu yiye n'alya naye mu sowaani emu oba si kyo ng'asooka giryako kati omwana bali bakamalize bati okulya omusajja yayomba ebintu ebikazi ebisirusiru tebirina magezi bisobola kulya kubeerawo kwasaanirira kutula kulaba TV kugamba kakazi katuno nga kali ku maviivi bwe kegayirira omwami bw'afuluma ekisenge kimu bw'ayingira ekirala like nga pacing around nga mukambwe bw'asaalinga mpologoma ng'ajjudde kyeva nkwata omwana ngende munaaza olwo nalo luggwe n'amukwanirako singa lwali luggwe ndowooza yandiruyuzizzaamu bibiri n'asigala ng'ayomba akakati olaba ndi nnyumba na mukozi ate nawe obinyingiramu oyasaamirira onkinikirako ebitaabaana oli musirusiru kikazi kwetera magezi totegera ng'abiddamu buto ebigambo byenga bwe yalinganga abinvuma wabula simanyi wa ddoboozi gye lyava namukuba oluba ne mugamba totusiruwalirako tusajjawo tetuli basiru tulina amagezi tutegeera omwana omuwala ewalese omuwaddeko esinamba ey'omwana wo agolole engoye ze okuva obwedda atudde agolola ngoye yakazimaliriza ebbanga siddene otuuse wano otandise okuyomba otuvuma obusiru otuvuma obutategeera mukwano nasumulula kati bwe nsumulula olwokuba litawulyanko ddoboozi lyange nga lyambuse lituuseeyo waggulu yeekanga n'okusirika n'asirika omwami ndowooza in that shock yatuuka ekiseera n'ambuuza bano bawolereza obamanyi nnyo bawolereza ne mugamba ye mbamanyi nnyo n'okusinga bw'okirowooza ono omwana maama we ye nannyini wano ate ssenga wooyo n'asooka n'amira ndowooza nga kimutuddemu n'agamba ndowooza omukazi ono bulijjo bino ebintu byonna bimanyi kyava agamba biki byeyogerako ze byogerako sibimanyi sibitegeera nga lwaki nga babeera batya tekisoboka era banaage ng'akyukira omwana omukozi ng'amugamba gwe wagambye n'omukazi ebigambo gwe wansazeko ebigambo ebinene weebityo lwaki onjogeddeko ebigambo weebityo munnange ng'atandika kaza omuwala ng'ambuuza byeyogera mbimanyiko omukazi wattu nga yeegaana ng'amugamba sibimanyi sibituufu munnange ng'omukozi adda ku sayidi ya anko we ng'amugamba anko oli mulungi wemma tolina tabbu tolina buzibu kati nga nsigala nyimiridde nga ndinzeka mu bbanga naye saafaayo kyenava mugamba nkubuulireko mukulu ky'ogenda okukola ogenda kukwata omwana wo n'oyo omuwala obakwate obatwale era gye wabajja oba sinakindi obatwale wa maama olw'ensonga tuyombera mu maaso g'omwana oyo ye kennyini omuto mwagamba nti yalwawo okwogera essaawa eno takyasobola nakwogera wadde namusanga ayogerayo ebigambo ebina ebitaano kuba buli kiseera obeera oyomba buli kaseera okambuwala bw'okwata omwana omukubanga mubbi bw'oli kwata omwana omumuleekaanira obogolanga mbwa wagana tumukooneko ate gwe kennyini omukubanga akuba ekisasiro ne mwakwata omwana omutwale ewa maamawo oba obazeeyo gye wabajja kyava mbawula abakazi mumanyiira gonna kugamba nti nsobola okuva mu nju y'omwana wange neŋŋenda manyi abakazi mulina akakamanyiro kemumanyiro mmanyira ng'abasajja ne musanze n'osanga omusajja n'omugamba avaawo abaana bo baveemu n'omusajja n'avaamu nze omwana wange wembeera wabeera kyendyako kyalyako n'angamba omwana wange tajja kuvaawo wano tajja kgenda ne mugamba njagala tumale otutereera nze naawe mu bufumbo muno tulekerawo okubeera nga ebintu bye tukola bitomentinga omwana oyo alyoka akomewo wano oba ne munne bombi bakomewo ekitali ekyo weetereze n'angamba nedda kyekitajja kusoboka ne mugamba bajja genda n'angamba tebasobola kuvaawo wano ne mubuuza baba tebasobola kuvaawo ani agenda ovaawo n'angamba gwe kennyini gujja kugenda si gwe watusangawo wano watusangawo bw'oba watusangawo era osobola otuleka kubanga tolina kyamaanyi kyotugattako tolina nakyotwongerako kyamaanyi kiri awo kwata ebibyo ogende ndoza yali alowooza abulaafinga jjukira nali namaze opaakinga buli kimu nga neekuba ekisingi nga nzzeeyo keesi yange ate nali nina okupaakinga nali sina kupaakinga buli kimu lwedde kyali kipaakingi nga nkwata keesi yange ndowooza ate omutima gumukubira apaka kayingira ekisenge
apakka kuba kateni ayingira ekisenge agenda okuyingira ekisenge nga nze nkutekesi yange efuluma kyava mbuuza olagawa obwedde wapakinze dda n'ebintu byo n'asamba keesi bwe yasamba keesi namuyita mu nkwawa nefuluma ebweru bwe nfuluma ebweru nekwata essimu nenkubira taata nemugamba taata bwe budde jangu nnone eba kyava ngamba mwana wange ndi walakokko naye kandaba omuntu gwe nsobola okuweereza kaakati ali mu nnyumba ayomba okufaako obufeno naye mu background amuwulira nti ayomba nemugamba muzzeemu mwana okudde nagamba okoze bubi kola nga kola ekisoboka kyonna okuma obuntu bulamu kuba essaawa eyo omusajja oyo wangamba asula n'ebisi mu nnyumba ayinza okutematema oba ayinza okusambasamba kati mwami afuluma ebweru ansanga ndi ku ssimu ng'atandika okuŋŋamba kati okubidde abeewamwe obagamba embuuza ennyumba wamala dde omaze dde okwetegeka wapakinze ebintu byo obadde wiringi nti oli lwedde ogenda oba oyagala genda okubidde abeewamwe naye kankubira abewaffe ng'akubira sisita we bwakubira sisita we teyalwawo yayanguwako okujja munnange bwe nva ku esimu nankuba eya mukwano gwange bestie wange namugamba munnange nno bitawo se omusajja muzzeemu mwana kudde ate bubi nnyo biri bubi nnyo jjukira nali nayambadde takisi ze kati bwe nzira mu kisenge nasulako obusuuzi abbaaya era nze ebyo byonna bigenda okuddamu okubeerawo nga nfuutuse emisinde ndi ku gate nemugamba nze ndi ku standby ku gate ekitabuka kyonna zigulawo buguzi kajje nga nziruka nagamba todduka soka weegatte weekuŋŋaanya oddeyo mu kisenge onone buli kyo kyobadde okozesa mu kisenge busompye bwonna tolekaayo n'obutambala bw'entuuyo bwobadde okozesa nga mu kisenge eyo tobulekaayo bwonna busibeeko oveeyo nabo nemugamba kati ngenda bijjayo nti olw'ensonga essaawa eno atabuza ali yayomba okufaako obufina ddamu nti anyingire munda nagamba sooka osibe omutima oyimirirewo obeerewo olindeko ojja kufuna opportunity eyingira oddeyo ebintu byo naye kati omusajja oyo ayinza okuwasa bw'anaaleeta omukazi omulala nasalamu ebyo ebintu abantu batera okuyogeramu bannaabwe beera careful tovaayo ng'opakwa twala obudde bwo weeteketeke ng'ovaayo nemugamba kale nkitegedde kyoyogedde mandi awo nga ne sisita w'omwami atuuse nagamba mulaba ngambye muyombye mutabuse embeera etabuse kiki nemugamba tutabuseemukko bwe tutyo nga twolekera ku mulyango bwatuuka ku mulyango amanyina amwaniriza ng'ayingira ng'atula nze saayingira nakomawo natula ku mulyango konze ekiwawo kyonna bwe kituuka nfubutuka misinde ntandikirawo nga lumu sirinda 2 sirinda 3 ng'ambuuza munaye muula kiki manyinaza ngambye mutabuseemu mulinamu obutakkaanya kyekigenda mu maaso nga ntandika omunnyonnyola nze challenges ezange naye buli kizibu kye namugamba nga kyempitamu ng'akyongeramu omunnyo mbuuza atya bwe namugamba nga nemugamba naye omusajja katanga ntuuka wano ayomba tewaliwo nnaku luzira nga tetufunye kuyombagana ngamba laba nnuuno kikyoyogerako nze bba wange omumanyi kanso omumanyi kanso omwerabidde nze bba wange omumanyi tomumanyi kankubulireko kanso manyi bba we yali looya kanso ayomba nze kanso yali yakanfuna yayombanga n'ayomba naye yatuuka ekiseera ne biggwa olowooza tebiggwa nti kati ntuddeyo ndi mu bufumbo bwange maze mbanga ti ekyo nakyo kikunobya kikisaa kunobya nga lwaki onoba olw'ekyo ekintu ekitonotono nemunyonyola nemugamba munnange ensonga z'ennyamwezi oli mukazi munnange omuntu ono ng'ankwata bisabi munyonyola nnyo saalyanjuluza nabiwumbawumbako nagamba laba nnuuno olowooza nze kakati kansa mpisa ati era nange bw'ate bwantwala ne mutunuzaako ku nsonga y'okubeera nga bwendwala omwami eyo tampa bujjanjabi nagamba mbuwidde era yaddamu kintu kyekimu nti kiki kyoyogera gwe okalya nakajanja nze bwendwala kanso andekawo awo natamba n'agenda n'amalayo n'ennaku n'akomawo obukomi nemugamba ate ekyokuleka nga ssente zitamala waka nga ate ye kennyini alina obwetaavu bw'okubeera nti abeera mu gym alina okulya obulungi n'obeera ewaka omutwe ne gukuluma olwokuba tolya kimala mubiri kukkuta nagamba gwe butijja na butijja lugezigezi nalwe lukutawaanya nze kanso amanyira okugenda natuleka nga taleseewo yadde 10 era bw'aleka nga taleseewo yadde 10 nga nkubira taata we ndowooza yali jjaaji nga nkubira taata we yali dokita nga mugamba tatulekedde ssente wadde n'10 ne mugamba bannange kati nga ye mukyo kyategeeza nti nabo weebali bw'aba tandekedde ssente bonyinaze mbakubire bampereze ssente ne mugamba mukwano nze gye nakulira batuyigiriza obutasabiriza era ekitundu ky'abaleseewo kiba kirina okummala oba njagala oba saagala kati nagenda okulaba ng'ono ye ali ku sayidi y'oli eyange yo tagibaze mu magezi mandi awo nga ne brother wange atuuka jjukira nakubira taata nakubira taata wange omuto katata muto nankubira naye nangamba tagenda kusobola naye ali wala atejja mungi naye omanye gadumire ejjamu amanyi okukwata n'afuuka ekizibu ekirala kati kyava ngamba kakubira omuntu wa brothers bange oba waliwo ali okumpi ajje era yakubira omuntu wa brothers wange yali kumpi teyali wala nnyo era azzeeko awo mu katawuni k'ebyuge nga alina lyagula kwe kujja kati watuuka brother wange embeera ze mukakamu ate muntu mulamu nnyo nga mbuuza nga mbimunnyonnyola ebyange ku sayidi yange ebitonotono si byonna ngira weggambye ebintu bino birambulula nakabirambululira mu mazima gaabyo nga sirimbye abantu mulirabiri buli omu namunyumizangako patisiziza naye mu butuufu bwabyo nabinyumiza omusawo
naawe nga bwe mbikunyumiriza. Kati oli bwe yambuzanga ekinnuma nga musunirasunirako obutonotono nina ne ku brother wange bwentyo bwe nakola. Kati brother wange n'atutuza n'atubulirira nga teyeekubidde fembi yatubulirira wamu n'abulirira omwami n'amugamba munnange mu maka go twetaaga kufuuka mpologoma. Yayongerako n'amugamba munnange abakyala bano balaba bwe tuba gye tuvudde nga bigaanye be batukakkanya ne batubudaabuda. Kakati bw'oba onoobeera ng'ewaka oli mpologoma ng'omutiisa olowooza essanyu n'olifuna ng'ate okomyewo ne gy'ovudde bikusitressinze nti nedda. Mukakkane mubeere wamu muteese musse kimu. N'ankyuka nange n'angamba mwannyinaze tokiddangamu ekyo ekyokwanikula omusajja. Abasajja banyiiga, omusajja ayinza okunyiiga nakkubakuba ekyo kyoyagala mu bufumbo nti nedda. Beera mukyala eyajja okufumba ng'atukumaakuma ng'atubuulirira ati nga wajjawo akasiriikirize. Bwe wajjawo akasiriikirize nonnongoola akatima kaddamu okunnuma. Nange abadde agenda ng'angamba munnange omwami wange kirabika neetaaga kweyongera bweyongezi kugonda. Ngenda kugonda nkole empisa. Omwami wange nga mpulira nga ne laavu ekomyewo. Aba asiibula agenda nga kitange ono akuba essimu ng'ambuuza omwana wange omuggyeeyo nti nedda. Ng'amugamba mbakansoli nze njogedde nabo bajja kutegeera. Ng'amugamba saagala weefuule Kamalabyonna. Nakutumye kugenda kunona mwana wange so si mbuno obatereeza. Tolina na buyinza bubatereeza era obatereeza ng'ali. Kwata omwana wange omuleete waka. Ng'akomawo ng'agamba mukoddomi we yamugamba ono ye Kamalabyonna ewaffe era mukuntuma ono yantumye nno ne mwannyinaze mutwale ewaka. Bw'onooba okyamwagala ojja kujja n'abakulu mutule mu nsonga ezo muzinale. Naye kati essaawa eno angambye nkwate mwannyinaze ngende naye. Omwami bwe yafulumaawo ng'agenda alina kyafunawo kumpimpi teyadda. Tutula tulinda omwami tadda. Munnange nga mwannyina akwata ssimu ng'amukubira ng'amugamba mbuuza oliriddawa. Watugambye ojja bono bamugambye nti naye okugenda ate tolabikako. Kyava amugamba bamutumiza abeewaabwe ate akyagala ati nze namukulaba mupiira gwa Liverpool. Nze namukulaba mupiira gwa Man U. Kati ate nono naye yali muwagizi wa Man U nga ye yasigadde teyatute na buvuna. Yasigadde atule tumalirize ensonga zaffe ziggwe. Kyava avaako waya kati ye akantu katono nnyo kamutrigalinga mupiira. N'avaako yanagamba naye ekyala kino kimanyiira. Yandesse wano nammwe ye n'agenda alaba omupiira. Wadde bagambako nti musibule mugende. Naye kennyini mwannyina teyandekedde wadde transport. Nde nawe okusibula. Nekyoka kigenda kyawo n'ayomba n'atabuka. Kati nga baranga nga bamunaye kwatamu ebyo bye tugende. Nga mulamu wange anegera angamba tosiba byonna ate tata ataddewo lumu nti tujja kujja twogere ensonga zaffe tuzimale. Kinaalabika kitya ng'okomawo n'emigugu gyo byonna tekijja kunyuma. Ekyamagezi kyendaba twala obugoye butonotono. Bw'oliba okomawo olina ate kutambula na bintu bingi kubanga nabyo biswaza. Nga nkitunulamuko bw'omala okitunulamu nga nzigula keesi nga nzija mu kkombo ezimu. Kaakati munnaye nange mukulondamu nalondamu obugoye bwange buli bwe baali bangambye. Nalina kabaketi kange nga nkwata nga mbikuŋŋanyamu obugoye bwange obw'omunda busukisuki obutambala obw'entuyo nga tuli ennyamwezi byonna obwo bwe nakuŋŋaanya n'engoye nga bbiri. Ngamba tajja kulwawo kujja kunnona. Nkwata baketi nga nfuluma. Bwe twagenda ne tutuuka ne mwannyinaze awali booda nga ntula ku booda nga maze wensooka okusanga omupiira w'enkyama. Nkunze kale bw'ati era yagenda paka ku sports bar. Bwe tutyo twavaayo era ye sirowooza nti yasukka ennamuyiwaawo bwe yasanga ab'omupiira ng'akyama. Bw'akyama nga nange ngamba njagala agenda kulaba maama wange. Bwe ntyo nga ngenda kulaba ku maama wange. Bwe ntuuka maama nga olwandaba ng'asanyuka nga ngamba akutaddeko oveeyo kojjeko eno ewaffe. Awa tantadde naye nze nsiibudde nvuddeyo. Ngamba osiibudde ovuddeyo ku ddiiro ki. Jjukira nagamba nina sisita wange ali stubborn nnyo nga bw'okiwulira. Naye ye afumbye emyaka gye 10 kakati ate nze aliwo ng'omukakamu. Nze nti ndateeza obufumbo ze bwe buleme. Jjukira maama wange takkiriza mbi abaana be kubeera bannakyeyombekedde. Yangamba osaka ogenda kuddayo mu bufumbo. Ogenda kuddayo ne mugamba masoko ndeke mpumulemu. N'ambuulirira byambuulirira byonna nga mbiwulira naye bw'oyita bw'ennaku nga 2 omwami ndoza n'atandika okitegeera nti ddala ngenze. Tabakubira maama essimu. Bw'akubira maama essimu n'atandika omunnyonnyola mbolaba nze wa maama amasina tabbu n'ekyo kiwala kyo kyekisiru. Omukyasaamiriza nga kitikka ebitta abaana. Kyekikola ebyekisiru wano. Maama yagenda okuva ku ssimu baddaali ng'ate ye mukambwe mukko okunsinga kyava ngamba nnyabo obadde na bugumikiriza bwenkana ky'obutula n'ofumbira omuntu omuseesera omugwagwa bw'ati. N'alyoka ngamba bw'ati ne bw'ati muntu kyatategeera kulira nazaala we n'amugamba bw'ati ne bw'ati. Nze naawe kakutabudde ako kakisaasira nze abadde naye wiiki 3 n'ekitundu. Munnange nga maama ngamba togeza n'osimbule wano mboddayo owakakasa. Kosituka n'ogenda mboddayo oyo omusajja. Toddangamu kunkubira ssimu ng'okaaba mb'olinayo ebitatambudde bulungi. Onkubira ng'ongamba birungi byereere
ntegeere nti ebigenda maaso, otherwise nja kunyiga n'okusingawo wano. Bw'abanga bw'ati bw'asooka okwogera nange kitegeeza ate abadde akuyisa bo bituuli waka omusajja mwesonyiwe. Munnaye mba nkyali mu kaseera kange ak'eddembe ng'omwami oyo omuwala gwe mpita sisita wa bba wange nga nkubira nga ngamba wange omwana w'obuwala bangambye wavuddeyo mu bufumbo kiki nga mugamba ye navuddeyo nga musunirako ku bye nasoola ebitonotono ngera bwe ggambye nti ebisinga tebittottulwa. Wemmala omusonirako nga ngamba olaba nze natyo kugamba olw'ensonga ebintu bye babiisa mu sipiidi, emisinde, emikolo gyaliwo ku sipiidi kubanga engeri yokka oyo omusajja gy'asobola okuwasaamu omuwala. Nze nakamutaasa ku bawala be simanyi na muwendo. Munnange nga ngamba nti olaba omwami oyo n'oyo omuwala mukyala wange nti beewerekerako ennyamwezi buli baba balowoozezza. Ngamba nze nateekako omukyala oyo abantu abamutambulirako naye beefuula mbu baaluganda naye ng'ate bagenda mu kifo bwe bati ne bwe bati gye basisinkana ne beewerekera ennyamwezi. Konze wangi abo abantu bulijjo si baaluganda nti si baaluganda beefunako awo olukwanokwano awo lwalwali naye ndowooza okwagala okubuzaabuza enkolagana yaabwe kwe kwetuma mwannyinaze naye nze buli wa famire ya mukyala mumanyi bonna bagamba oyo si brother waabwe. Ate era bwe nayongera okugezaako okunoonyereza kubanga omwami yaliwo safari ng'akolera wala nagamba n'enkizuula nti abo abantu bombi baali beewerekera ennyamwezi. Kati natula ne ndowoozamu ne ngamba naye bannange mu wiiki 3 zino mbadde nonaganye ku lutalo lw'abakyala 3. Waliwo omukyala nnyini maka ne wabeerawo omukyala mama w'omwana munnange gwe batalina kusumbuwa, ne wabeerawo omukyala ono naye omukyala oyo yajja emirundi egiwera mu nju yange. Yo yennyini y'omu ye yajja okukebera obulwadde, ye yajja otukebera siriimu embi. Oyo omuwala yennyini yajjako keeraawo enfunda eziwera era nga bwe lwajja ajja n'etolola mu bisenge byonna n'abiyingira. Y'omu we twafunye obutakkaanya era y'omu ye yazze kwegamba nze mbadde awo nga ndi mu nsi yange. Bwe ntyo obufumbo bwe bwannema era bwe ntyo bwe nava mu bufumbo obw'ennaku 26 nga mu mazima ndaba sijja kusobola, sijja kumalako. Naye ng'enkya gwe wonsanga ojja kumpita nakyeyombekedde ng'ate ekituufu amazima gali nti nange nali willing era nali determined okutuula nfumbe ne ligaana ne nzikiriza nti bigaanye ne nnondawo nze. I chose me over anything else. Yeye emboozi yange Lady Maria, weebale nnyo obudde bwo, weebale kumpuliriza, weebale na kumpa amatu, weebale na tugamba bigambo bituz'amaanyi. Nsaba Mukama akutukuumire beera bulungi. Nange nsaba Mukama ankuumire mwenna abanjagala nange benjagala. Mwongere subscribinga, teekako notification button, commentinga watirigamba kagambo hello, teekawo akagambo hi, tukifuule kiralamu ku ekituuka ku comment section. Abaana ab'omumaka muno banaye mbaagala nnyo nga bwe munneeyagalira. Mbaagala nnyo nnyo, mwebale kwekumira ku mukutu, mwebale kubeerako, mwebale kunjagala, mwebale kulikinga, mwebale kusubscribinga, commenting, sharing, byonna mubikoze baana mmwe. Sina kye mbogerako, mbaagala nnyo. Norekyo downloadinga right now app essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, bye.